Ntwekede kyatwese olwaliro. Woba nagamba silaba vije junior dhinkwebo nga bulijjo iranga kopi sigala ya jaffe bulambalamba. Nabagambye kasema tugera kolekera kapya iranga tugera kolekera ka romantic drama. At the same time kagena kubera inspirational. Nga bagamba Reactivity Media bakutusizaako sema gye twolekedde. Kuno kwonna kwanjula. Mukaseera kano nga bagamba Reactivity Media bakutusizaako kasema ke twolekedde. Nibajja bagamba Fitch Entertainment ne Surefire Entertainment mpozi nga kwogata Reactivity Media Productions. Mukaseera kano nga bagamba Dinovi Pictures Productions nabo tebabuze ku mukolo. Nibajja bagamba production ya kabaka ayitibwa Nicholas Sparks. Nicholas Sparks musajja muwandiisi wa butabo obwa drama obusufu Kamala era nga butunda ekitenkanika. Obumu ku butabo bwawandiisi babukozeemu sinema okuviira ddala akasinema akayitibwa Message in the Bottle, A Walk to Remember, The Notebook, Nights in the Roadnet, Dear John, The Last Song, Safe Haven. Bwonna businema gye buli ku digital era nga waliwo ne kaseeri kagenda ofulumya akayitibwa The Watchers. Tujja kekanya lwanso kajja kubeera kasufu njaga wekanya yakatandise bwatyo olwaliro tulina we tutandikidde kubina ebiyitibwa birig ebigenda maaso n'ogezaako sima oil okuva wansi mazzi waliwo kabaka eyagguka kwe kujja njaga wekanya gambye tulekedde ka romantic drama nga bagamba Bobby Bowen yagezaako kwekanya enguliko gye baateekamu Aaron Zigman ate yakwasaganya enguliko nga bagamba Matt Chess yakagattagatta yakawadisa mu dakika 50 ze tugenda okkekanyiza. Rodi yatuke bali n'awalula n'asooka jaamu ono kwe kuzaako mashini kyava agamba biteredde anti okikoze otya oba osanga mbaatisiza munnange tomanya nga buli kimu kirabwe si bwe kyatambula akawungezi koolwa tebyali bibi wabula kabaka yakwase kubo najja erudda. Rodi kwegamba kyekikula ky'omuntu ky'oyinza okugamba nti be barona ebiseera ebisinga tageza kwetabika mu basigadde kasamaliza kyaba ateekeddwa okukola ayitawo n'atula ebbali n'asoma obutabo bwe era yakwata ekkubo n'ajja mu masekati g'ekiro kyava afuna ebbakaasi n'ateekamu ensimbi ekyo nga kiwedde n'ajja pembeeni ebiseera ebisinga abeera yekka bw'atuukayo kyava asitula amaaso n'atula ebbali mu bwengula bw'atula mu bwengula kwolwo waaliyo emunyenye enkuyanja wabula mu kiro kyekimu mu kaseera ke kamu mu budde bwe bumu erudda waliwo omukyala yali atudde naye nga amaaso agatadde ku bwengula naye nga atunudde munyenye. Mutabani we yajja n'ambuuza okola ki ati ndowoozaamu ekituufu kiri saagala kwoza bintu nkitegedde wano wasufu wakakamu era nkiraba. Yambuuza oli otya mutabani? Yasimbadde ndowooza kufuuleddako byengenda okukola ekigenda otuukawo gyendi besikale bya bulamu bwange tewali nnyo kikulu. Okimanyi nti enkulaakulana ezizezeetooloola abantu balina ezikiriza egamba nti basobola otegeera entuuko yaabwe nga batunudde jasi mu munyenye. Lwali yali bali talina ziba teziri busa baba bali awo kwe kuwulira okujugumira baawulira okukankana kyabasooka asitula amaaso nakyanaabanga afunye ekyebikiro yasirikiramu awo kumala eddakiika mutabani we n'amuyita ebinanka bikyankalanye oyiro yaleeta puresha atenkanika okakana ebintu byonna bikyankalanye yabaga musoke muggale aba akyayogera bakafa yamusawuka n'agwa pembeeni bwatyo ng'agudde musajja wattu kwe kusooka n'alwana genda okuza amaaso kwekanya bw'ati nga kyebika waliwo afunye obuzibu yamugamba wano woli tolyoke jangu yamuteeka ku akiba omu ku bakozi baakola nabo n'ayita bali bajje bamuyambeku wabula bali batawanyika taashabula mukyava asooka amuteeka pembeeni agenda okwekanya nga waliwo n'omulala akutta akaliro musaatu amagamaga yafuna blanketi yadduka misini kwe kujja n'amutuukako yajja amuzikize musaatu akutta omuliro ebinanka bibaluka abakyayogera bakafaya yamusekula n'ayitawo kwe kwekata ekigo wansi mazzi wabula ekigo kyali kwembule. Era watu nga bayisewo akaseera waliwo engeri y'akasirikiriro musaatu ng'agudde mu mazzi agenda okwekanya bw'ati yafuna okwandibadde ng'okulabikirwa
naye mu kulengera yalengera akawala akato akali kakwate ku okuyita mu masekati g'ennimiro y'ebimuli nga kajja waali. You're the company's hero, Mr. Okimanyi nti oli muzira wa kampuni yabwe gwe Mr. Cole. Saved, they're gonna be just fine. Abasajja bwe wataasira bagenda kubeera okay. Stable, you can go home tonight. Entundu singa zisigala zikuba bwe zijja kuba kiraga nti oliko osobola okugenda mu masekati g'ekireeka. Incredible. Naye mu butuufu kino kika. In the water almost 4 hours. Ku nsi ya Katonda wamaze essaawa kumpi 4 amazzi. The fall won't. Tiwali bukakafu bulaga nti wayiseemu wadde obunyovu. Ekigo kyokka kyabadde kikutta. Why, Mr. Cole? Naye engeri gye wasimatuse ekyo kyamagero Mr. Cole. Nze sira kyensobola kugamba okujja kugamba nti kyabadde kyamagero. Waliwo omuntu gw'osobola okukubira ow'ekika yenna ajja akukime. No. Nja kubeera okay. Baabo. When I was young, agamba nti bwe nali omuto nalina engeri gye ndabamu ebintu ngeri endala ng'anoonyamu ensonga oba tugeze n'engeri gye byakolebwa okusya kwekyo ekyali kimutuuseko ye kyayinza okugamba nti yawulira ng'akabenje era mu ekyo n'alowooza nti oba osanga bye yayakkirizamu tebyali bituufu engeri gye yasimattukamu ekigo kino yatandika okugenda maaso n'okuba oba ddala mbutuufu alina omugaso ku nsi oba osanga si ki ayinza okuba ng'atambulira ku kkubo lya ntuuko naye ng'ekyo tannaba kitegeera nga ye waamu naye engeri gye yasimatuka bagamba ssebo yamala essaawa nnambirira mu mazzi buba tewali bukakafulaga nti oba yali ayiseemu hypothermia twadde eruda erina kyala ne mutabani we waliwo engeri y'akabaga gwe simanyi wasezeewo kiki ogenda okusomerera agenda somerera bya finance kiki nze sina kyenjogedde gwayogedde anti ensi ekalu bakati emirimu si myangu lindako togenda nze kyembadde njogera jasi kikyayinza okuba nga alowooza taatomanyi amaziba gayinza kyendowoozaako ye biiki gyendaga n'abakazi bengenda osisinkana bagenda kuba bambadde batya sinatuuka kulowooza ku bya kikyengenda somerera nakyayi yakwata ekubo n'avaawo keryajja eruda agenda okujjanga essimu evuga Reynolds Residence yeetaaga Amanda Collier anti sikyakozeseyo naye yenze erinnya lyange mpitibwa Morgan Dupree nze looya wa rodi ayitibwa Tuck Hostetler bwamugamba looya wa Tuck Hostetler yasooka ne yeesikamuko nakyala twadde ebbali eri kabaka ayitibwa Cole essimu yavuga Hello? Dawson Cole yenze ayogera ku ssimu erinnya lyange mpitibwa Morgan Dupree era nga ndi estate Anthony wa rodi ayitibwa Tuck Hostetler nyina amawulire agenda ku munnange yafudde nga yeebase masekati g'ekiro n'osonyiwa okuba nga seyaawo yafudde naye mbutuufu tulina ebyokukola wano osegeera nyina okwati kubo ngende ku tureni ku lw'omukaaga kuzina ensonga za sigima omulundi omulala ndowooza omuntu gwemanyi bw'anaaba afudde nja kubira sekwetayo gwe kirabika ofa nnyo ku mirimu seetaaga kugamba n'onsonyiwa okyogera bwetu naye mbadde sikitegeeza gwondeetedde nakyaba bamukubira essimu bamugamba seyaawo afudde kyokka kisirabika omwami abadde tayagala agende mukazi watu yajja erudda kirabika toli yali afudde balina enkwasaganya ey'enjawulo ate nga kirabika yali y'amaanyi newankubadde afudde mukulu badde mukadde ekimala Rodi yavuga okwati kubo okuva mu Louisiana gye yali akolera najja akomewo ku kyalo gano ge gaali amaka ga Rodi ayitibwa Hostetler wano we yakanikiranga emmotoka ze kusya kapande akabadde ebbali ono bw'atuukawo yatandika okugenda maaso n'ofefeta kirabika ebisinga byonna yali abimanyi yakwata Rudi n'asooka asiikula n'ajjayo ekisumuluzo kwe kujagulewo gaalaagi naye lweya yamukubidde ayitibwa Morgan Dupree yamukubidde essimu n'amubulira ekyali kituuseewo Rodi yavuga eggaali n'ajja namukadde bwati bwe yali afaanana kusya ku kifaananyi bw'atuuka wano Rodi yasooka n'asiikira bambi naye nga kirabika akasi akabadde kawanvu kolo yasembayo okubeera wano yalengera emmotoka n'atandikirawo okugenda maaso n'ogikwasaganya ziba teziri busa abali wanaawulya emmotoka esembera yewuunya kyava akwate kuba gyekanyalabe kumbe ne nakyala yali atuuse mu kifo keri yamulengera n'asooka yeesikamuko sooka olindeko n'amala n'aggulawo yamuyita Amanda naye yeewuunya kyava amuyita Dawson Amanda ogamba ki ogamba ki gwe
Messed up. yamugamba onosonyiwa okuba nga nfaanana bwe nti How did you find out? wategedde otya ate gwe Call from a lawyer. looya ye yankubidde essimu I'm supposed to meet with him tomorrow. nteekeddwa esisinkana looya enkya kono saawa 4 Yeah. buterevu Yeah, me too. nange yankubidde essimu nanga nzije musisinkana enkya saawa 4 okay Been a long time. kasi akabadde kawanvu 20 years. myaka 20 21. giri 2 mu gumu vole twasembayo sisinkana You look amazing. onyirira tofaanana bubi I gotta go. we bituuse kaŋŋende I'm late. kuba ndi kikerezi My mom nina okwati kubungene nsisinkana mamange naye mubuuzeeko at her house. eri ewaka Good to see you. kibadde kirungi okulaba munayi Dawson kibadde kirungi okulaba I'll amanda see you tomorrow. ndowooza nja kulaba enkya ogambye ki Yeah, the lawyer. ewa looya The lawyer. ewa looya 10 a.m. of course era saawa 4 tujja sisinkana ewa looya luli abadde atandise ebyokukawaniza ne kagamba waayi kaŋŋende yasigala akatululidde wabula bwakatulya bwati busaatu yajjukiramu ebiseera ebikadde mu biseera bya 1992 autumn Dawson? Food's here. lwoli batandika omuyita Dawson storage How you feeling? obulira otya takyasesema nnyo kiri awo So that's good. kirungi alina seyawo ayitibwa Bobby kazini we She's so pretty. okimanyi nti akazi ako kabalagavu You okay? oli bulungi gwe It's gonna be tough. kigenda kubeera kikalu Her parents are really good to us. naye ate bazadde be munaye tebatuyisiza bubi tebatulamula Okay. batugambye singa tufuna erinnya lya bayibuli Aaron. kati Bobby girlfriend we ali lubuto Moses. I know it's crazy, and we're ayagala mutuma Aaron manyi kyabulalu the day when I felt that little heartbeat. naye olunaku lwe nawulidde omutima gw'omwana omuto nga gukuba mu lubuto lwa nakyalo mu butuufu ne mpulira essanyu It's real good. ati awo si wabi munnange kaakati bakwate kubadde bali mu gaali emotoka neesiraanye ati mugamba nsonyiwe kono kikwate mpola egiya giteeke mu nyuto tukusindike tukugye mu kkubo bo bisirabika abadde ayigiriza girlfriend we balino bakuba eŋŋombe ono yakwate kuba gy'abasiikane Dawson Cole bwati bwe yali afaana mu biseera bino mwe You guys want to get out and help us put? mwagala ofuluma mutuyambeko tusindika oba mugera sigala nga munyiga ŋŋombe n'otusonyiwa tetugenda kiddamu mwalimu kanakyala kano kale aba yakasimbula bwati ebigende baddamu ne bakuba eŋŋombe abagabi mugera tuyambako tusindike tujjewo emmotoka muyitewo oba mugera sigala nga mukuba ŋŋombe ono yawulira obusungu kubanga beeyisanga abatumbaavu bakanda muyita yava mbuvi gwe kiki naawe Go to the right, April. mukazi waffe najja abasindikireko Good. bagituuse erudda awo si wabi Should I kati call tow truck? mpite aba breakdown I'm sorry about my friend. n'onsonyiwa kubaseeya bange We succeeded. ebiseera ebisinga baagala nnyo okwefuula abakabyala ne bafuuka batumbaavu bamuyita amanda gyantugende oli kyava asooka asituka n'akatunuulira genda tekikwetagisa kulindira wano okay kale webale tusindikirako nti wali buzibu akasi ako nawe oba oyagala wendi kabadde nga akaagala osigala bagire nga banyumya naye lwoli akeegobyeko kere ate kazini we wajjira ayitibwa Bobby Cole It's the wrong way because you're my cousin and I love you. yamugamba siro kyagala kitwale bubi oli kazini wange era nga nkwagala Not see the beautiful girls. naye mbutuufu kyewusa goba tutya nti omwala omubalagafu ayagala kwogera naawe anti abadde atuyamba buyambi abadde akuyamba lwa nsonga ayagala kwogera naawe Start her up. Should be fine. wamavuga emmotoka tugende vako oyo Come on. genda mugende muvuge mugende See you later. tunaalabagana oluvannyuma oli amugambye oli musaa mutumba omwala omubalagavu ayogera naawe kyokka osinise businisi mannyo n'omuleka n'agenda kaakati ebiseera ebisinga yakwatanga ekkubo najja erudda waggulu eno naye ng'ekimuleeta aba yagala kusoma bitabo kuyisa mu maaso mpolampola keri aba ali ku ssomero agenda okuzza amaaso ekyamwewunyisa kanakyala kana akayitibwa kamanda mmotoka yaako yali efudde najja alaba ekyali kyonoonesa emmotoka yaako omanyi Turn the key in. obwedda nkuba ekisumuluzo nkuba serefu ng'egaanyi What do you think? kikyolowooza
Karmic payback for olowooza katonda amuneesobola okubanga twawadde ne bali abatumbaavu abadde babakubira eŋŋombe Justice. ati munnaye ensi si bwetyo bwekola teriwo genda maaso nakujja kulamula kamwewunya okubanga avaamu ebigambo ebingi n'akwatekuba n'asooka ateeka bino erudda kyewunyisa kikondo kyali kivuddeko n'akizaako kyava mugamba addeyo akuba eserefu nateera yajja gendo gikuba serefu ng'ekuba kimu waaw weebale We got disconnected. yagamba ebikondo okuvaako ebiseera bisinga kituukawo nnyo okay kali ndaabeeko kyayogere kyangawa actually about to say something else. wadde olina kyogenda okwogera My cousin thinks you're trying. kazini wange yabadde alowooza nti ku lunaku luli wali oyagala kwogera nange kono kituufu Thinks I blew it. era alowooza nti nabyonoona You did. kituufu era wabyonoona okay sireka si mulungi mu kuba manda naye gwe tomanyi kuba manda Guess not. simanyi Well, what are you gonna do? kati ogenda kikolera ki ekyo butamanya kuba manda onooyiga ddi omanyi Okay. kale This isn't working. kiwe tekigenda kukola bwe kiti Okay, I'll tell you what. kagambeyo kino I want you to think about it. njagala okirowoozeeko The mukirowoozaako squeals. njagala tusikane ku squills Right, let's see. alisi bayisanga 12 nja kujja Yeah. awo si wabe nja kujja Okay. kale Maybe you'll figure out how to flirt with me by then. ndowooza awo onookwatirirwa okujja ojja kuba oyize we bakuba amanda Well, kale ne kajja kasimbula emmotoka kasobole okweyongerayo lwali yasigala akatululidde baabwe yeewuunya kuba munaye kabeera n'abaana bakabi ku ssomero yeewuunya okubanga sebo kafunye obudde okwogeramuko naye era bw'atyo kolo sebo yagenda ova ku ssomero ng'awulira essanyu eriteekalika yajja avuga egaali nga bw'anyumirwa adda waabwe ayitibwa Dawson Cole kujja nga asembera mpolampola emmotoka n'agipaakinga pembeni n'akwate ku bafuluma ewaabwe wakuŋŋaanira abayaayi babeera mu kkuba buleti kuwoganyambwa n'akwate kubo n'ayingira munda genda otuuka munda Where you running off to, Dawson? odduka wa olaga wa Dawson oyo no kitaawe kyava akomawo Expect you to say hello. mbadde nkusubira lisi otubuuzaako mugyebale He is cute. Looks like his daddy. awo nakyale yagamba nti nga mbalagavu kono ofukosi era afaanana kitaawe nze no, I have stuff to do at home. nyina ebyokukola munange sigenda so abadde kyaganyise bwotula okuzanya naffe matatu Hat off in the house. Yes, sir. Is that true? kituufu You think you're smarter than olowooza otusinga amagezi nedda ssebo Too good for this family? olowooza oli wakabinyo osinga ffe abaliwo mu famire nti nedda ssebo Because this is where you belong. wano wobeera woogwana oba kubyoza mbu simanyi ogenda soma kwata ebifunguwa ebyo genda otereze emmotoka We got a delivery kubanga tulina delivery zetugenda okukola with us. ate tugenda ffenna ekyekiro I can't go tomorrow night. yagamba ekyasigenda sobola kgenda bwe kibanga nkyakiro ogambye eki juli ayinayo kadeeti ne kannakya akamugambye nkya kwe gakula omukaaga bayise 12 ate olwomukaaga lwankya kiwasisawo abadde amugamba mwe nkyekiro balina delivery ze bagenda okukola yamugamba sigenda sobola kikwa kitaawe nampa kyoluyi I'm not. amunati ogaana ki natoka mu ngero olulala Let's play some cards. oli yagamba oba osanga tuzanye matatu God, Dawson, you are a slow, Dawson ku nsi ya katonda onneewuunyisa oyiga mpola bad thing to be. ate ekyo kibi si kirungi You still got someplace to be sad. simanyi enkyo olina gy'olaga nga bw'obadde ogamba of course era nyina gye ndaga Hit him again, Papa. ddamu omusekule taata kirabika anyuma aba aleeta eŋŋumbi onaddamu n'agikwata musindika eri kati olwokuze Me. owuli oyagala kunziriza You hit me, you see where that'll get you. gwegezaako nkooneko olabe gy'onookomekerera kati misaatu yakimanya gy'anaakoma okubeera mu maka muno ebizibu tebijja kugwawo ajja kukomekera nga Alicia alina kyakoze ekyettabo yasalawo Alicia akwatemu ebye ng'obudde bukyali abeeko gy'agenda dhani okubeera wano
yasalawo at least atambule era bw'atyo yakwata ekkubo n'ajja ebbali aba atambula enkuba n'etandika okugenda maaso n'okutonnya enkuba yali nnyingi okukamala mu masekkati g'ekiro kyava atambuza amaaso n'anoonya w'asobola okwewogoma yalengera ekiyumba ekyali erudda ewa neiba ku mulirwano genda otuuka nga kuliko kuufuulu yagamba tufudde budde bwa kiro kyokka ate enkuba etonnya vuka muto kamala kiyasirawo kwe kuyita erudda asobole okuyingira munda ebisigadde anaabiraba oluvannyuma ng'enkuba ekedde oba sinaki ng'obudde bukedde enkeera wabula asazewo ava ewaabwe tajja asobola kubeera ne kitaawe mukyala wattabba okukamala era ne ku kyalo bamumanyi tazannya yatuuka munda agenda okwekkaanya bw'ati n'alengera eggaali yasawa lisi obudde abumalire wano budde bwakyenkera ku makya keino teyasobola kera kwa asubuhi nyinimu yajja n'asooka amukoona waayi ŋŋamba gwe yeetereeza gwe bwana gundi katonda wat yamwekanga oyinza okuba nga gwe mubbi w'emmotoka akyasise okubeera ow'ettabbu oba siki ng'olina ekyokunywa lwaki osuze mu galagi yange erinnya lyo mpitibwa Dawson Cole mutabani wa Tommy Cole buterevu ssebo then kati awo bosiranye ki ekyakutuusyeko ku liiso nakoonya omuti ssebo kyagala tonnimbe tolina gy'oyinza kgenda mu bakyalibo gy'oyinza kubeera nti nedda siina muzeeyi kyava soka yeetoolola yajja n'akwasa ekubo n'aggulawo pembeeni kale ate olagawa ondabikira nga adduka nze kumba abadde agenda mu ggaali yamugirayo ki blanket osobola okwebakamu ebimu ojja okubeerera comfortable osobola okozesa amazzi agali wali eri wabula singa wabairawo emitawaana oba ne wabaawo ekibula anaddamu okuzukusa ajja kubeera deputy sheriff ze kubuulira simanyi otegedde kyegamba nti ye mulesi agira yeeyiiza wano mpola kyegenda ayinza okubanga kuba famire agimanyi bapangulufu kamala kalina otwadde Barrick Square nekye yabadde agambye rodi basiikanewo saa 12 kaali katuuse dda ne kalinda bubwe rodi talabikako Bobi ali wano agenda okuza amaaso okwekanyanga amanda ali waggwe vukosi musaato yalina kyakula yalina omulagirira kabaka ali wano agenda maaso n'okubaako byatereza agenda okuza amaaso okwekanya yalaba mmotoka n'agamba tufudde kajja kanyiivu laba munayi nasazeewo obutajja kuono nakirabye nabadde simanyi wakkujja wandize ku schools n'abaddewo bimuweddeko simanyi obeera wano eno naye guno omuzanyo gwe mugenda maaso n'ozannya ne banno kwegamba eringa science experiment gye mugenda maaso n'okola otandika okunzannyirako kyabulalu oyagala nnyo ba strays oba osanga neetaaga bagayo abagezi be batakuzizza kyegyo naye olabika gwe tokifuna of course era sikifuna takitegeera lwaki kubanga kiraasi ye ya wansi kukko naye mbadde njagala date mbadde njagala lisimbeeko wetulaga tuli ice cream ombuuza ekibuuzo nkubuuza ekibuuzo onziremu nkuddemu oba osanga bwe kinaba kiryokke tugende maaso n'ebibuuzo ebirala tulabe ebinaddirira naye kirabika kyamaanyi nnyo kyenkusaba byerabire ndabika nkoye n'okoowa sigenda kudda kugwe kamugambye nti oba osanga neetaaga date tubeeko gye tulaga tunywe kacyayi tuli ice cream ombuuza ekibuuzo nkuddemu ebintu ng'ebyo kali kabadde kakomyewo nateera kumbe nodi abadde asize wajja akasisikane kamulabako ekizigiro n'akagamba yensonga lwaki mbadde syagala kujja mu public nga nina ekizigiro kino then kati ntwala mu kafo kolaba akali private we tusobola okubeerera ffe embiriri yakayisawo n'akateeka pembeeni kati kaali kamubuuza ki kyewandiyagadde alisi okukola oluvannyuma lwa high school kagenda okulaba tanyegako ne kamuddamu
nandiyagala leasing ezekufuna PhD mu child psychology With children's issues. ng'ogasseko ne public policy embeeko ebintu byenkola ebyenjawulo Have a family room. tiwandiyagadde funa family ey'oku bubwo of course njafuna Little girl. yazaala yakana akawala We name her B. nkatume B That's a real nice name. erinnya eryo si B liba likola akakasa It's really beautiful out here. wano nga wabalagavu I've never seen so many stars. sirabanga ku munyonyi nnyingi bwe zityo Boys love the stars. nti ebiseera ebisinga mbaawo nenziraba mpuliranga eziri close gyendi I built my own telescope. nakolako ne telescope eyange ku bwange otya For you, maybe. baatula Always looked to the stars. And struck their way of yagamba nti abantu kuva amabega ebiseera ebisinga baatulanga mu munyonyi ne bazeebuuzaako You were gone for a while. okimanyi nti olina akasyawe wabulira Yeah, my dad made me quit school when kitange yaŋŋamba nve ku by'okusoma nga nyina emyaka 16 he said he needed me around the home. yaŋŋamba bwe simanyi neetaaga mbeera ewaka mbeeko emirimu gyekwasaganya ewaka I don't know. Guess I didn't like it much. baabo It's a hell of a fight to come back. Is it weird to be there now? kati wandiyagadde okugira Kinda. I mean, I just want to finish. Get out. Why do you want to go to college? kati oyagala somerawo mu koleji Do you think everyone goes to college? ngolowooza buli omu yenna asoma agenda mu koleji Telescopes usually do. ali naddala omuntu akola telescope ey'okubwe kibasegeeza mugezi agendagenda mu koleji It's not something I can do right now. si kyekintu kyensobola okukola essaawa zino I do. naye nga wandikyagadde ogenda mu koleji Take care. Why won't you answer? lwaki tonziramu kyenkubuuza You are gonna be a really good lawyer. gye bujja amaaso ojjafuuka looyo omusufu Yes or no? ddamu ekibuuzo kyange yes ono oyagala ogenda mu koleji No. nedda seetaaga leka naawe You're a bad liar. naye tomanyi kulimba amaaso galage gakulopye yakwate kuba n'amwerekera omanyi I didn't even shower or show up. nandiyagadde alesi kyo tugende maaso nokikola okumala ebbanga eriwera kuba nsobola okunaaba neneerongoosya nemberoke olabye otya yakabolekera n'akatuusa wano ewaabwe waako kamutunuulira kalina ssebo engeri gye kamwagadde kamugambye nti ensonga ekunjagaza kwegamba yeetaaga abeereko ne gaayo omugezi naye nga teba mukuziza kyegyo nti buli kimu kyonna bamuwakiwe olw'ensonga famire zaabwe engaga aa bali bekabeeramu bwe batyo bwe bali era bwe batyo bwe bakuziddwa lwali yafuna ebbali akamuli najja akasimba enakyala yatuuka waali mukazi wattu n'amusimula kiisi kamunyweza waaw Guess I wanted to do that. oba osanga ekyo mbadde njagala okukikola I wanted to do that too. nange mbadde njagala jasiba kubanga alinamu olusonyi ne kaddamu era n'akongera si muntu wakumala gagwira bamaama namu engeri y'ensonyi I wouldn't mind doing that. nandiyagadde okyongera nateera neera neera Then do it. kamugamba kimu olinda ki kikole bw'oba owuli oyagala kuddamu kikola ate olinda ki ddamu okikole nateera yakanyweza baafuna akasira akali akawoomu kawungezi koolwo kati twakoma mu nnaku zaakakati The Tuck stipulated was for me to apologize on his behalf. ono yagamba nti okusinziira musaatu taaka yali ansabye ngezeeko beetondera For your being here and ekyokuba nga ayinza okuba ayingidde emirimu gyammwe n'abakoola ne mujja ne mubeera wano he would like you to spread his ashes to get yandiyagadde musaasaanye evvu lye the mayor. eri ku kotejja vandemeya No reception. yabagambye tayagala musaasanye wadde ekikumi musimanyi mukola bintu bya nnyimbe ebyennono by'okuzikata ayagala kibeere masekati gammwe mwembi muwulira He asked that you pack up his things. yabasabye nti mukwate ku mpaakinga ebintu bye What? mulondemu bye mwagala That his assets be liquidated era n'agamba nti ebintu bye bigenda tundibwa ebimu to sente zinaavaamu pediatric. zigenda mu American Pediatric Cancer Society The only asset not to be sold is ekintu kyeyasabye mubaleme ettunda ye cottage house left to you both. era n'agamba nti ennyumba eyo yagirekeddemu embiriri Typically in situations mu kino embeera bwetyo ebiseera bisinga buy the other out. abantu kwegamumu abayagala at least agule munne ekintu property agisigaze yekka oba mwandiyagadde ogezaako gifuula joint venture ko nedda When he was in the hospital, bwe yabadde mu ddwaliro yawandiika ebbankaluwa zino naŋŋamba nzibakwase
Excuse me. He munansonyiwa would like you to read. yandiyagadde buli omu ebbaluwa agisomere wuwe. Okay, yena mukadde yafudde Living around here? kati ogenda kubeera wano. Button Rouge So you got married. oli mufumbo. Years. Myaka 18 ndi mufumbo. Got kids? Olina abaana babiri, Boys, girls? mulenzi na muwala. Story ki omanyi? Have to do this. Tetwetaaga genda maaso nakola kino, kwegamba tugende maaso n'okwebuuza ebibuuzo buli omwanya onyole ku bimukwatako blabula n'ebisigadde. We're not here. Ati nandiyagadde okikola nze. How about this? You go to the house Kye tugenda okukola kiriwo ekiti. tomorrow. Gwe kwate kuba ogende mu nnyumba ya namukadde. Here tomorrow afternoon. Olwaleero ojje mu by'oyagala, nze ngenda kuyitirayo enkya. Akawungeezi tugende tufuumule evvuulye. Ekirabika nakyata kyayaga nnyo bikwasaganya loodi. I'm sorry. Yagamba kimunsonyiwa mukwano. Alabika yategera ensonga lwaki kasunguwavu era lwaki kanyiivu. Thistle is one tough weed. Can't pull it or Mu kaseera kano yali awandiise ebbaluwa ng'agamba namukadde nti ewuwe omuddo gwali guzzeemu okumera nateera, waliwo gwe omuddo oguyitibwa thistle. Era ng'agamba ku nsi ya Katonda gwe muddo ogukyasiza okubeera omukalu ogezaako kubanga guvaawo. Lwa nsonga tomala gagukuula, gwetaaga kusima kugirayo ddala paka wansi ku mulandira. the only way to dig it. Era n'agamba nti ebiseera bisinga abantu tubeera n'ebisago nga mu butuufu ebisago ebyo bituyingidde paka munda mu mutima. Era ng'asaba nakyabwe kiba kisoboka loodi amusonyiwe. Sturdy. Nakyaba ali wano najjukira ebiseera ebikadde. What? Kiri yakwatanga ekkubo najjasika Dawson. Loodi yali akanika. I'm the grease monster. Kali kamugamba ke kaseera nange nkanike n'akagamba gwa ngenda kusaaba busaabi. Kadduka emisinde n'akakwatira ebbali. Kali n'aba yakakakwata n'alengera emmotoka. Gy'amanyi obulungi nti eva waabwe, ewaabwe ewa kitaawe. Kyava agamba nakyatawanyika. Duka, ngenda kusaaba mbi odduke, yangwa. Yangwa tombuuza lwaki, kwata bukwasi kubo oyingire eggaali, duka. Genda nkwegayidde essula yo. Genda tolwa, simbula dduka. Kitaawe yali azze ne bali abalala. Time to come home, dog. Ke kaseera okomewo eka Dawson. Mwamukimye muzzaka. This is to your girlfriend. Tutwanjulidde girlfriend we. Oda mbutuufu. Kali akawala akayitibwa kakolya. Put it in the truck. You're coming home. Kwata ebintu ebiteeke emmotoka tudde kakono sijja. I ain't gonna tell you again, boy. Sigenda kuddamu kugamba nateera yamokyerawo bbulo. I've had it with you, Dolph. Nkoye bino byogenda maaso n'okwewaggula. You thinking that you're special? Well, let me ask you something. Do you really believe that that girl is gonna have any... Leka nkubuzeeyo ekibuzo. Golowooza akawala kagenda kwesembereza omusiro omutumbaavu nga ggwe. Tekiriyo. Situka. Stuff? Put it in. Kwata ebintu byo biteeke emmotoka jangu tugende. Touch him again. Namukadde yakuba buleti n'abagamba mudde mumukwate nateera ekyase ekiddako kigenda mu kichwayo. Lindako. From my boy, and I ain't leaving without him. So Anti sigenda nga mutabani wange you simulina. don't have to shoot me. Ernest ogenda kunsekula. Ko ye kali. Ngenda kwokya. Kyasi yakikuba naye asendabirwamu. Gonna cost you about $1,000. Endabirwamu egenda kukostingira nusu nga 10. Ate ebyo ebitala bi spotlight. Buli kimu kiyinza okukostinga nga 5. N'akuba n'ettaala. N'akuba ne side mirror. Ngende maaso n'ogisatse bbula. Buladi. Tugende. It's nice. Ebimuli by'olina bisufu. Your wife. Mukazi we yabisimba. Tobikwatako. Nja kwokya. Tobikwatako. Aya. Get in the truck, kid. Yingira emmotoka gwe mutabani. Oganyi. Namukadde ssebo yabafuumulawo kaasa. Beefula nnyo bajjowaagi. If I stay, they'll come back. Senga asigala bagenda kudda. I just shot up a 7. Nsekudde emmotoka ye. Eri watha omutwalo gumu nga mu 7. I broke my heart to do it. Ekyo senga kibadde kuze nange kyandimenya omutima. Of course ne bw'osigala ne bw'ogendera bajja kudda. Not safe for you to see. Bwe bituuse kati tekyali seefu gwe sula mu galagi. Kyetugenda okukola ogenda sula eri waggulu. Jangu mu nnyumba. Jangu. Amugambye kye mbakoze ne bw'onoobozzeeyo kigenda kuba kibanuguna era balikwate ekkubo ne badda. Kagenda omukazi batubambi yawulire ennaku. Okuyisa ku loodi engeri gye yali amufubutuddemu. Kaddayo n'otulo twagaana. Ziba teziri busa kwe kuwulira akoona. Ne kakwata ekkubo ne kasitula amaaso. Budde bwa kiro enkuba etonnya okamala. Kwe kwata ekkubo kajje kekkaanye kalabe. Ani yali agenda maaso n'okuba ng'akoona.
baabo kagenda okuzza amaaso nga kalengera Dawson. I had to see you. Anti madde nyina okujja nkusika ne munnange. I need to talk to you. Neetaaga okwogera naawe. Yingira. Nedda sigenda kuyingira. Come in. Kalino kanfulume gwe togenda kuyingira ate kati lwaki mba kifuluma. Wadde enkuba etojja. My parents think you're dangerous. Bazadde bange balowooza nti oli wa ttabbu. I'm gonna have to pay for it. Agamba okusija ku kituusewo olwaliro eri famire yange. Kibasegeeza nyina okisasulira gye bujja mu maaso eyo. Wabula kyagala olumizibwe. Been with me long enough and you Singa osiganda nga okumala ebbanga ojja kulumizibwa ne kamugamba kifaayo. Nze tifaayo bannumizibwa. You want this? Do you want me? Onjagala, oyagala tubeere mu mukwano, kono of course nkyagala. Then kati nze sifaayo ku ekijja kijje. Baawo. Ne kamusimula kiisi. Kawulira essanyu bambi. Kuba akalabira ddala wano waliwo omukwano ogwannamaddala. Masekati gaako ng'ogasseeko ne Rodi. Rodi yajja abeeko byagula. Agenda okuzza amaaso n'alengera omuvubuka. Muvubuka afaanana Bobby. Najja amulabi. You work here? Okola wano. No, sir. Just picking up some stuff. Nedda sewo mbadde nyina byenkimye. You look a lot like it. Okimanyi nti ofaanana kyali wange. Tell me I look like my Abasinga bagamba nfaanana kitange. Bobby Cole. Yali ayitibwa Bobby Cole. You know him? Wali omumanyi? Kaliziba teziri busa. Kube bali abagwagwa bajje. Why? son return. Prodigal son akomyewo. Abo beesonyiwe si bantu balamu. Tujja kuddamu twogere. I'm Dawson. Dawson, About 20 years. myaka 20 kuba twasembayo okuwuliza n'okulaba. Vaayo. Yagala kuyitawo wamma we bali. You know who that is, eh? Omumanyi oyo gwe ssebo Aaron. Cole. Oyo ayitibwa Dawson Cole. Kiyobika naye wa family. Kewuunya. Bamuyise Aaron. Lwali akwate kubo najja. Guze boxi abeeko bya parking ebitonotono. Kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Nga kirabika ne Nakyala yali azze. Abadde tamusubira kuba Nakyala abadde amuganyinze nja kujjayo enkeera. Naye teyamusiikanawo olwaleero. Kamutunuulira. Thought maybe you need a hand. Nalowoozaamu nti oba osanga ojja kwetaaga obuyambi. Ne kataagala kwega buli kimu kyonna akikwasaganya yekka. Yatandika opaakinga. Kanyiivu kaamunyigira waliwo ekyatuukawo. Masekati gaabwe. Hey. Why? Thought you might want this. Nalowoozaamu kino ebifaananyi ojja kyagala. Ng'aliko ne namukadde. I just didn't want to pack things away if you might want to keep. Anti saagala paakinga bintu ate byewandiyagadde osigaza. Like my own box. Ngenda kwekolera bokisi eyange. Nti kale. Talina nnyo bigambo. What? What is? Kiki? Nothing. Kiki oyagala okwogerako nti wali? Is there something you want to say? Waliwo kyewandiyagadde okuŋŋamba? Nedda. I guess I just want to know if you're happy. Ndowooza oba osanga neetaaga kumanya nti oba oli musanyufu. Musanyufu? Yagala nkuwulira amazima. Went to Tulane Nagenda mu Tulane as planned. nga bwe nali nkibaze. Got pregnant sophomore. Ne nfuna olubuto omusoofu mowaya. Ekyo kyo tekyali planned. Married. Moved to Baton Rouge. Ne nkwate kuba nengenda Baton Rouge. Yasiikanira eyo. Did some volunteer work. Bought a big. N'azaala omwana owokubiri n'abako emirimu gy'akola awo. N'azimba amaka. I didn't finish college. Wasoma amateeka kono saasobola kumalako college. Plans. Ebintu ebisinga byonna bye nali mbaze tebyatambula nga bwe nakibala. I guess. Anyway. Am I happy? Ekibuuzo kibadde nti ndi musanyufu. Be happy. Okubeera maama abaana be nnina bandeetera okubeera omusanyufu. Kwegaba Besika tayogedde nnyo ku kyabufumbo bwe. Ayinza okuba nga si musanyufu mu bufumbo naye ate ekyokubeera omuzadde musanyufu. Kiragera okuzza amaaso waliwo ekifaananyi erudda kuliko Nakyala ng'ogasseko ne namukadde ttaaka n'omuto. Look what I found. Laba ki kyenzudde. Wow. Anti lengera. I forgot he had this. Nali simanyi kino yakisigaza. Omwana nga musufu mu kifaananyi. Thanks. Gwe mwali naye kono we bali. N'ayitawo. Yagenda maaso n'okuyimba akayimba. Nakyala yasirikirira n'aziba amaaso. Why do you study so much? N'ajjukiramu ebiseera ebikadde. Wait, I know why. Because you Kali lunaku lumu bakwate kubava mu katale. only get scholarships.
bagenda maaso n'okunyumya. I got it. Ng'onaamugamba nze nkiwojja agenda mu college. Kye kikusomesa ebitabo buli lukya. All right, well then get started. Yamusimba applications. Already, Ekizibu ekiriwo They want a home address. bajja kwetaaga home address. you live with Tuck. Ng'obaterako eya ttaaka kubanga obeera ne ttaaka. Why? Nedda. He's private. Taaka ayagala nnyo okubeera ne privacy, si kiwa nti ajja kwagala batandika olingiriza mu bintu by'amaka ge. Leka naawe nakye yamugamba gwe olabika osaaga. Taaka wangi. Oh, hi. Aha, ndyose n'enkola gyebaleko. Handsome. Wamalawo bye njagala okubuuza. Sooka okwate bino. I'll N'atuula erudda. couple questions. Waliwo ekibuuzo kye njagala okubuuza. Do you have an Olina akatungulu? I do. Akatungulu nkayina. Because we forgot. Kirungi ako tubadde tukeerabidde. We were just going over Dawson's. Ekyo atubadde tugenda maaso n'ogezaako okuyita mu bintu bya Dawson ebyogenda mu college applications beetaaga address. Ofanise ng'akozesa address yo. We'll be fine. Ekyo kijja kubeera fine. Great. Great. Ekyo nakyo kiwedde. Let's get cooking. Then tugende tufumbe. Kaali kamwagalo kamala. Bajja basale obutungulu. Maybe I should set the table. Obutungulu bukalubye. Namukadde kwe kujja afeeri wansi mu nnimiro kujjayo bimuli. Wow, those are beautiful. Waawo ate ebyo nga birabika bulungi. Been real good this year. Anti omwaka guno sirabika byo bimeze bulungi ne bimulisa. Kusinza nti wabaddeyo ku luzzizi. Oh, yeah? How long were y'all married? Gwe ne mukazi wo mwamala bbanga ki nga muli bafumbo. Right. Nakati tukyali bafumbo. On different. Newankubadde tuli ku schedule ya njawulo. He had a stroke 4 years ago. Yafuna stroke myaka ene gyayita emabega. I'm sorry. N'onsonyiwa. Still times that I'll step outside there at night and have a little chat with Clara. Agamba nti ebiseera bisinga afuluma ebweru n'agezaako okunyumyamu ne Kereya. Mukazi we yali ayitibwa Kereya, mukazi wa namukadde Taaka. All I'm saying is when two cars Kali baatuula ebbali. consecutive days that bring together that Nakyala agamba nze kyengezaako okugamba kiri kimu nti singa omuntu akeera ku makya emmotoka ye neefa ne musiika ne mubeera mwenna okumala akaseera akabulirako ddala ne mwekwanukwa ne mweyagala eba ntuuko. Ono yamugamba gw'olina ky'otategeera entuuko kwegamba Destiny ly'erinnya ow'omukisa lyatuma oyo gw'abafunyemu omukisa. help me out. Kwegamba entuuko tosobola gezaako kituma kintu kibi ng'emmotoka eba efudde wamanyambaako. Believe in any of that stuff. Nze kuva mabega sikiriza mu bintu ebyo. Will tell you one thing. Naye ate waliwo kyengenda obanyumiza. Back in the war, Mu biseera by'olutalo I was in the Navy. I'm serving aboard a, nali mu Navy nasaavinga ku sayidi eyo. and at the Leyte Gulf, Mu biseera bya galufu we took a Jap torpedo. Abajapaani sebo baatukuba topido Broke my back. neetusekula There I am, nengwa ku mugongo bobbing around in the water like a fishing cooler. nentandika okgenda maaso n'okutengejja mu mazzi nga ninga ekyennyanja ekifudde. I started singing Naye ate mu kutengejja natandika okuyimba kuba nali nkyali cautious. the Lynn song. What'll I do with Kati yali ayimba akayimba kaloli ayitibwa Irving Berlin. two? What'll I do? Akayitibwa kiki enyinza okukola singa amasigadde n'ekifaananyi kiki enyinza okukola What'll I do? kiki enyinza okukola bwe kayitibwa. Well, after a few verses, Kati oluvannyuma lwa vaasi eziwererako ddala nga amaze okayimba nawulira obukakkamu bwonna nga bumbuutikidde I knew right then ne mmanyirawo ddala mu kaseera ako kennyini kiki nali nteekeddwa okukola. Yakwata ekkubo n'asituka I was going to hold my wife again. era ne mmanya nti ngenda kukwata ekkubo nzireyo eka nsika ne mukazi wange munyweze nateera. Well, a few years passed by. Kati emyaka egyali gyetoolodde And the mirror and I walked outside one. ne nkwata ekkubo ne ntambula ne ngenda nsika n'ewaka omukyala What'll I do? namusika n'ayimba akayimba kiki enyinza okukola. Well, she saw the look on my. Kati bwe yandaba nga mmutunuulidde ng'ayimba akayimba ako ne munyumiza olugero She told me hers. n'aŋŋamba naye olugero lwe lwaki ayimbye akayimba ako. Seems like right about that same time. She Mbu mu kaseera ke kamu ako kennyini nange we nafunira obuzibu nga topido etukubye yali yeebase waka mukazi wattu n'afuna ekirooto nga muyimbira akayimba ako kennyini the name of the song. ne mubuuza akayimba leka naawe namukadde. Now, I don't know exactly what you'd call it. Simanyi ki kye muyinza kukola ntuuko oba ki kye muyinza kuyita ekyo Got me home. naye ku nsi ya Katonda kyonna kye kyali kyasobola okunziza eka era bwentyo nensiikana n'omwagalwa basaako ebbali enguliko You can dance. n'ayita Nakyala jangu tugubojjeko n'osobola okuzina amazina gwe jangu Guess you have a good point. nekirabika olinamukko katulabe ki ky'olinawo nga bakwata kubo nga batandika genda maaso nakubojja nguliko lengera sirika lwodi sirabika dansi tamumanyi bulungi anti ntunuulira kamusaba kimu akatunuulire. Bino byali biseera bikadde masekati ga Dawson Cole ng'ogasseko ne Nakyala ayitibwa Amanda Reynolds oba yali amanyikiddwa nga Amanda Kulya mu biseera biri ebikadde bifo nga tennabafumbirwa lwodi ayitibwa Frank Reynolds
bwe yafumbirwa Frank ne baleka bamuteekako erinnya lya Reynolds naye nga mbisi abiri yali ayitibwa Amanda Collier. Bagenda maaso n'ogubojja naye nga Kirabika Road akikwasaganyizza. Awo wenkubuliza olaba ati nye bwatu ng'ali mu ngoye. Now just imagine. Ke kayimba ke kamu kabadde awuliza essaawa eno. Bagezaako kulaga wa life yaabwe gye yava. Kubeera ddala mu biseera ebikadde. Nekira yajja n'amugamba njagala kwogeramuko naawe. 4 years after Jared. Oluvannyuma lw'emyaka ena nga maze okuzaa Gerard n'addamu n'enzaala omwana omuto oyo gw'olengera mu kifaananyi. Little girl. Yali muwala muto. And she is so full of joy. Kaali kajjuddemu essanyu. Tuck loved her. Kwegamba Taaka yali akaagala okukamala. Shines with her own light, he said. Yagamba nti kagenda maaso n'okutengejja kwegamba n'okumasa amasa n'ekitangaala kyako. She was diagnosed with Naye ekisinga okwasina ku luvannyuma lw'emyaka 2 omwana we ne bagamba nti alina kansa, yalina leukemia. She just turned 2. Yali yakaweza emyaka 2 awo. We baatugambira mbu alina leukemia. Remember that day? Era ne kafa. You know, it's just a day. Agamba nti bwe mbeerawo ne nzijukira olunaku lwe nakafuna. Lwali lunaku lwa njawulo. So much to go back to. Ebiseera ebisinga ne mbeerawo nga nsaba nga nsobola okuddayo mu nnaku ziri lwe nabeerera naawe nga sinaba kazaala. Naye tewaliiwo. But you never can. Tiwasobola kudda gye ndi. I can't imagine how difficult that must have been for you. Sisobola kuteebereza ngeri gye kyali kikalubo gy'oli. Started drinking too much. Bwe twatuuka essira nze ne bange ne tutandika kunywa mwenge. Never did. Nze ne ntuuka essira ne nva ku mwenge ye n'asigala ng'akyanywa. I wish I'd have been there for you. Ngamba kale singa naliwo ku lulwo. Yeah, Of course. that didn't happen. Tekyasoboka munnange. It's life. Obulamu bwe butyo butambula. What was her name? Erinnya lyako kaali kayitibwa ani akawala? Kaali kayitibwa B. Her name was B. Ojjukira erinnya lye naggamba lye ndituuma omuwala. B. Wow. Yajja awo ate obutungulu. Better at that. Naye kirabika era wayiga kati kono myaka 20 nyinza obutayiga kuwaata butungulu. I bet you're the smartest guy. Ndowooza kati gwe gayi mugezi eyo gye musimira amafuta. Of course yenze. Yeah, you know, I got pretty good at computer. Omanyi ndi mulungi ne mbya kompyuta. Wanted me to go back to Bosi wange yasazeewo okwegamba njagala nzireyo nsome ebitabo. Nfune certificate mu IT. You don't want to do that. Toyagala kikola ye? I like my job. Njagala omulimu gwange. Like the new one more. I don't know why you. Naye ate guno omupya gujja kuba musufu siraba nsonga lwaki toyagala kugenda mu maaso na kusoma. Yatandika omukambuwalira mukaawo. That's the girl who just wouldn't let me settle. Bwe kaakambwala n'agamba nti gwe muwala gwe nateranga okuba naye atanjagalizanga kusetolinga. Much of her lately. Anti munaye akasi akayise emabega mbadde sikyabeeramu ye. She is. Naye kati ate nkulaba wooli. Yesu akwanga kirabika kalina ssolo y'amaanyi, kalina ennaku. Akagambye kwegamba eyo feesi gye mbadde nkumisingamu gye nalina manyiira. Single? Are you? Kati baatula ebbali ne bagenda maaso n'okuwaya. Masekati g'ekiro. I've had, you know, relationships. I guess. Kaamubuuza nti obadde olina omwagalwa? Oli single? I mean, Sigaanyi mbadde nnyina abantu be njagaddeko. You ever been in love? Wali obaddeko mulaavu? with you? Nali mbaddeko mulaavu naawe. 20 years ago. Egyo myaka 21 teweerabira. Myaka 21 ye muntu yekka gwe yali ayagadde mulaavu. Abasigadde just abadde mu relationship naye nga tegiwangaala. You saying that I've Kyongamba. been your load? Don't ask questions. Nze yakuleetera okubeera mu bulamu ng'oli weka. Leka nawe beera siriyasi. Toddanga mu kufuulinga in love na muntu yenna nti nedda. Ya. Kituufu. What? Why are you laughing? Lwaki oseka? Oh, I guess Yes. I miss this. Mbadde misinga embeera yeno gye wateranga okumbogolera. Ngeri gye wayogeranga nange. Being a little pushy. Wansindiikiriza nkono saakusindiikiriza. You just can't help yourself. Kamutunuulira. I should go. Bwe bituuse kaŋŋende. Kiki? This is dangerous. Mu butuufu kino kya ttabu gye ndi. We've had wine Tunyweddemu and ate you have gotten better looking, which is kwegamba onyiridde
ate empuli yakinyiiza Oh, they're fatter. nali ndowooza oba osanga ndiddamu okusikana ng'olina ekiwalaata wenna wagejjagejja naye munnange Silly to take 2 cars to Vandermeer tomorrow. kati enkya ndowooza ziri emmotoka Confession to make. waliwo kyenjagala okubuulira aha It wasn't destiny. teyali ntuuko ey'okuba nga twasiikana ku kampasi ng'emmotoka yange efudde Battery myself. batule nze yagijjako ekikono nze kennyini nsobole okufuna I know. ekyo nakimanya I know. nakimanya Battery line ain't. golowooza emmotoka meka ezivaako ebikondo emmotoka temala gavaako bikondo katonda wattu How often is the mechanic? lwaki tewaŋŋamba golowooza makanika bameka bosiikana mu love story nga yayamba mukazi kanika mmotoka n'amufuna obukosi nange nalina okgenda n'ekyo kye wali ozannyeewo nerisobola gezaako buyiwa nakyala yeewuunya yakwata erudda n'asooka afunawo engeri y'akamuli bw'akafuna n'akamusimba mutuufu nakyatamanyi lwaki omusajja ono yali amwagala nga bw'okiwulira naye nga bwegambye waliwo ekyatuka mu masekati gaabwe kye tutanabategeera kaddamu ne kamusimula kiisi naye nga tekawulyanga katusobola kumufuna wali kamugambye simanyi lwaki tunyweddemu naye kwegamba ondabikira bulungi nali ndowooza ogenda kudda nga olina ekiwalaata oba sinaki ng'oli masavu nga sande naye wenna onyirira bunyiriza osobedde bwe katyo ne kasimbula egaali ne kagenda Been putting it off for weeks. kati baasooka ne bakozayoko emabega At the garden. lodi yakwata ekkubo n'ajja eno muvanumeya You go take care of lodi taaka yalinayo ennimiro y'ebimuli Maybe next weekend. kati yajja Can't wait. bwe yali akwata ekkubo genda yasibula nakya n'amugamba ngenda kwata ekkubo taaka abadde antumye ngende ngezeeko omulabirirako ku nnimiro ye y'ebimuli era ng'akagambye kiyinza okuntwala ennaku eziwerako I will. kamugamba saagala okola ensobi olina okudda nti nja kudda I love you. You too. Love you to munange. I love you so much. Nange bwentyo. Rodi nakwase kubona gye bali. Nabagambye tulikaitwa the best of me. Bajija mu katabo kaludi aitwa Nicholas Sparks. Yakwase kubona gye ruda. Kutani kugenda maso n'okutema. Ku butabo bwe bakolamu sinema mu yokka gye tutanaba kulaba eyitibwa notebook naye nga mbasuubiza ku nkomekero y'omwezi guno tujja kuba tugifulumya naye ng'obusinga bwonna twabulaba era gye buli ku digital nagambye wali akayitibwa A Walk to Remember, waliwo akayitibwa Nights in the Rodneth, waliwo akayitibwa Dear John, waliwo akayitibwa The Last Song, waliwo akayitibwa Safe Haven. Bwonna gye buli ku digital. Lodi nga amaliriza masekati g'ekyo yajja erudda waliwo kibayo oba kitwandise ng'ekitabataba neyeeyozaayozaako maliriza okweyozaayozaako najja nasaaka ettaala erudda kati aba yakasaaka ettaala waliwo ekyamuleetera okwekangamu kyava asooka akyusa amaaso yekkaanya alabe nabye bubi oba bwe kujja ng'asembera mpola mpola waliwo kyatakakasa kino yagulawo oluggi erudda kyava ayingira munda agenda okuzza amaaso nga kanakyala kazze dda gwe nagambye sobola kigumiikiriza nze tosobola genda nnaku ezo zonna nobeere noweka kati ogenda kukola ki yagamba gwe totumye weesitukidde bali eno bokka mazima kabadde kebiseko bwe bisoba tawulo oba kiwero era bw'atuula ebbali ne kakisuula musatu n'asooka akekkaanya anti gwonnyereetedde kansooke nkulaga eziri ze bayita zimaŋŋweno genda kijjamu enjawulo n'alyoka akebasa wansi infact yakagalamiza kwe kujja akatandikeko baawo okakasa boy anti nkakasa jasi nywegera toyogera bingi najja akanywegere
bekagwa ku Obiti. Obiti alina zubula eringa omukoma. Kino gye basibako tengenge. Ekidirira kibeera nduulu. Ala. Kumakya. Kawungezi kali kasufu kumakya yakera aliko n'akamwenyu. Mukazi kasita omusika nanga amwenyereke tomanye ekiro. Bamututte kulirelire. Kasita omusanga n'akamwenyereke tako. Ako kumakya. Kumanya ekiro ekyabaddewo kyabadde kika. Lodi yajja. Lesa akamuli. N'atuulaawo naye. Lya ate otunula ki? Ate baba tebaagala kulya. Baatandika okugenda amaaso n'okufuna obuseera obw'enjawulo. Baatulanga ebbali mu miti. Kajja kakuleyo omuddo Katonda wattu. Kagudde ekigolo n'asooka afeeseko. Oseka kiga omutiru gwe. Tebatandise okuzanyiikiriza. Jangu wano eno. Kwe kuyitawo paka eruda mu kibayu. Ala. Buli kimu kyonna kitambula bulungi bambi. Era banyumirwa. Batuulaawo ne bakkakkana. Kawungezi n'akalerako. Ekyo ssebo kye bayita omukwano. Funayo akadde omukyala n'omuweekako. Ekiro ki ekyakutuukako wano alina enkovu? Anti kwanukula kitange. Ate eno eyo yakusirika ng'ate simwanukula. Ate neeri wano kitawe ssebo yamwesanga bubi. Ate eno eyo sijjukira oba yali yaki. Kawulire nako kiri okay. Sikyalumizibwa tezikyannuma. Tezikyalinga luli. Musaatu ayikidde kwegamba akulidde mu bugubi. Kitawe abadde so abusive gyali. Twetaagayo oluyimba. Just kwegamba in case omukufu nedda. Twetaagayo ekintu kwegamba kisobola okubeerawo nga kitujjukanya nnyo laavu yaffe. Anti londayo olumukono okululonda terunyuma. Kitaaga oba ne muluwulira ku leediyo. Oba lindako waliwo kyentegedde. Oluyimba olusooka lwonna ku leediyo lwe tugenda nalwo. Tolina kyogenda kufuna ku leediyo za wano, frequency za wano. Mu kifo ky'oluyimba ogenda kufuna public. Bajja kuba balangirira amalwadde. Ebola, kolera. Ate teyagwa kayimba. Naye lwaki buli kasita obeera mutuufu? Anti munaye kiringa kitone. Kitwale mu kitone. Jantu gende mu dansi. Laba nonga wenna okyamukiridde kono nywera. Dansi wamuyeze kono mbadde ntendekebwa ttaaka. Ttaaka ennaku zino badde ampitira yitiramu ebyangungu. Kululi ssebo kyagaana. Kuno yajja akifunze kwegamba akiwanike. Kakaino mubanga eryaddako. Ewaka wa bannakye abali bategesewo engeri yakapate. Lodi kwe kujjayo obugwebwe. Alina obugwebwe buli eyo buli mu sefu bulinga bwa digita abujja mu kaseera ka kukyala. Kasiki bitunga ebyo. Baabano. Yajja asembera mpola mpola. Bw'abayitamu n'abalamusa. Kakaino nakyala kitawe yalina ssente. Era nga n'abantu basinga okukolagana nabo be bantu abalina ensimbi. Bwe kamulengera akawuli essano ne kajja kamusimba akafumito. Soko mbulire. Kati plani zo ziri ki ez'ebiseera by'omu maaso? Genda mu college. Agenda mu college. Olaba ono yafuna 4.0. Mugaseko ne 15.2. Two lane. Mu SATs. I mean, I'll probably end up at LSU. Yasabye kwegamba ebifo ebiwererako ddala ayinza okukomekeramu. I take it you know a few things. LSU. Kyabikoyina by'omanyi ku mmotoka. Ebitonotono. I got a bunch of them in the... Omanyi nyina emmotoka eziwerako. Muwala we yaŋŋamba.
n'emmotoka eziwerako Too many. nyingi nnyo A few. wamma tonotono Would you like to see them? wandiyagadde oziraba Recognize that one? eyo ogimanyi 71 Oldsmobile, eyitibwa 71 Oldsmobile that 442 4-barrel carb, 4-speed. kati lwadi mulimu abantu ababa bagala okumanyiira Boy. kati yayagala kwegamba mufu kasingisa kwega ayagala mulaga kikyasobola okukola ndowooza kanika mmotoka abadde tamanyi nti na mugezi mu kiraasi Wow. kati amulese namwebuzisa ku mmotoka wabula anoonya wamukyokoleza There's scholarships. yamugamba kati ogenda kwesasulira otya ngaogeze mu college kono waliyo ebya scholarship Room and board. ebya scholarship kale tetuganye naye ate wabaawo munayi tuition osobola omusasula naye wabaawo biba byetaagisa kati ebiseera bisinga abaana nga mmwe Kids like me? abaana nga nze Dawson. I'd like to help you. yamugamba Dawson ola njagala kuyamba mbeka lisi gye nkutaasaamu ku kyaki 4 years of school. omanyi kati ogenda kubanga osoma emyaka ena 15,000 each. tuition oba osasula omutwalo nga gumu n'ekitundu For the 5 to. kati bw'oyongerako 15,000 ez'okozesaawo ebisigadde $8,000? kyogamba ogenda kumpa emitwalo 8 nsobola ogikuwa To stay away from a man, right? ozinsawulwa kuva ku muwala we You'll come out debt free. With a real chance to make something of yourself. yagamba kyolina ogezaako kumanya nti ova mu famire enjavu wano ogenda kuba weeyamba My daughter, and I can't have her anywhere near. ku nsi ya katonda muwala wange mwagala okukama ate saagala asembereyo bantu nga mmwe famire yammwe ngimanyi This way, mu ngeri ng'eno you get something. nze nkusasula emitwalo 8 ove ku muwala wange ofuna ekiba kigenda okukuyamba What's that? nze saagala sente zo tomanyiira You think about it. kirowoozeemu togaana kati seetaaga kirowoozaamu gasiya kuba akagiraasi wansi nakenge n'akafujja ku kimotoka kye You know what you do with that 80 grand, sir? omanyi ki kyoba okolera sente ze gye emitwalo 8 zitoteke mu katofaaliko gambye genda okirowoozeemu yawulira obusungu kyova olaba bwedde amulemeddeko tegamba nga ayagala mulaga ki kyasobola okukola kanika mmotoka ave ku muwala we lodi bw'afulumayo yawulira obusungu bw'amaanyi n'akwateko nadda mu mmotoka ye n'agivuga n'avaawo nakyayamulengera namanya sire kati bibadde birungi masekati ne taata we yajja eno waggulu gy'atera okuwummulira kamanya nti oba osanga nja musekana eyo kwe kusembera mpola mpola yaliyo ng'asirisa agenda maaso birowoozaamu yuli amugambye ekimu sisobola kukkiriza obeere kumpi ne muwala wange naddala famire yammwe I'm sorry. My dad's an asshole. yamugamba onosonyiwa kitange katofaali You're right, though. naye ate mutuufu Big life ahead of you. You're gonna do. olina obulamu bw'amaanyi mu maaso go lesandiyagadde fuuka kijingi nze ninga atalina future Dawson, what would you risk? Dawson kiki osobola okukera ku makya n'olisikingira ku lwange Everything. buli kimu kyonna asobola okirisikinga And let me love you. then kati leka nange nkwagale mu ngeri bwetyo ndisikinga buli kimu kyonna lwakubanga gwe bambi nkwegayidde tonnemesa kyava akagamba kale kamugambe ssebo leka nange nkwagale bwentyo Did he offer? abadde akuwa sente meka ku nsi ya katonda teri sente zisobola kugula ekyo kivueko Well, I mean, if it was gonna. unless waliwo emmotoka kobula singa ngambye nti apeeyo emmotoka leka naawe ate ogaana amajja atoyagala emmotoka kega passion y'engeri gyeri y'emmotoka amugaye tewabaddewo ekimotoka kikobula singa akiŋŋambyeko oba osanga nandikirowoozezaako sandikkiriza obula nandikirowoozezaako tomanya naye nga kubadde kusaaga All rebuilds must be tested. kakaino tukoma mu nnaku za kakati You're gonna let me drive? naye gwe togenda kuzikiriza nvuge mu motoka eno kono omanyi ovuga emmotoka ya giya laba nnoono kuvuga ovuze emmotoka ya giya leka nakwase kubona ajja yeetoolole yajja amulage nti emmotoka ya giya tagirina mbuzibu kagendo bakwata kuba ogenda eri gye balina okuyiwa evvu lya namukadde mbimera namukadde bwe yayagadde bamuzike yabagambye tayagala bonone wadde 10 musimanyi bakola mikolo gya kuziika kwabya nyimbe simanyi kuyita abantu kungubaga ebintu ge bitabyagala balina ka stop over we basookera ajja bafune ku byokulya era bwe bamalisa bwe batyo ne badda mu ggaali n'esimbula ekwate kuba esobola okweyongerayo bakwata kuba okwolekera mu vandemeya motoka yajja n'esibira pembeni kwate kuba navaamu
Efo kyali kyafuuka lwa nsonga tewakyali akirabirira. Tekyali akirabirira. Bajja ne ka Ann. Wano waatera okubeera ewabalagavu. Ennyumba yagibawadde. Kati wano we tulina okikolera. Anti munaye wano we yasaasaanya evvu lya mukazi we kati naye ndowooza we yayagadde basaasaanye erirye. Twandibadde tubaako kye twogera. Kigamba tetwogereyo kyonna ekyetaagisa. Teri kwogera biwanvu kuba si kiwa nti ayinza okuba yali akyagala. Tukwagala. Era ddala mutuufu tubadde tumwagala. Yaliwo nnyo ku lwabwe. Omuntu gwe baddukiranga mu biseera byabwe nga balina ekibasumbye mu masekati g'omukwano gwabwe. Kati likanyuge nno lisaasaane. Likanyuge. N'akwate ku bw'aligira bw'ati empewo n'erifuwa Katonda wattu. Oba osanga tukanyuge kanyuge. Awo si wabi ndowooza bwe kijja okukola. Naawe kwata. Nena mukadde bambi okusya akaseera ke yasembayo okubeera ku nsi. Mukazi we nga yakafa ebiseera ebisinga abeeranga mu nnaku. Wabula abaana bano bwe bajja mu bulamu bwe waliwo ekitangale kyasobola okufuna. Tunywemu ku lwa ttaka na mukadde ttaka. Ne bawuuta. Oyagala nkwongereka bbiya? Sijja kulimba seetaaga. Kati ogenda kudda ddi eka? Ndowooza enkya. Ayagala nno okubaako kyayogera naye si mwogeze. Mulundi gwe nasembayo okubeera waggulu ku rig. Rig yabalukako naye yali eyamwe gye balaga ku tiviti ye. Nagwa fuuti nga 10 mazzi. Naye simanyi lwaki sabbira. Nali kwegamba nyambadde kavesi n'abasawo bennyini beewuunya okuba nga saayita mu bunnyogovu. Bwe nali mu mazzi nakulaba. Kwegamba sigamba nti oba kyali kirooto. Waliwo nange nga nkulaba ebyaddala. Nali maze ebbanga sikulaba myaka 2 mugumu. Bwe nali mu ddwaliro ate ne bankubira essimu ku bya ttaaka. Ate bwe najja wano naawe ate ne nkusiikana. Kwegamba kiringa simanyi bwe makiyita. Kwegamba kyanjawulo. Ndi musafu kubanga wasobola simatuka. Era ng'oli bulungi. Kale ki kyogenda okukola Amanda? Ki kyotegeeza? Bw'obanga toli musanyufu mbufumbo bwo, ki kyogenda okukola? Omanyi? Ebiseera bisinga wateranga okumbuuza n'ompa amagezi. Kiri njagala kumanya ku ggwe. Omanyi bwe kiwulikika gye ndi essaawa zino? Kigamba awulira nga ali mu mukwano. Ngezaako okuba nga nkifuna mu ngeri yonna esoboka. Naye nga kirabika oba osanga nasimatuka lwa kino. Nfune omukisa okuddamu okulaba nateera. Nfune omukisa oba osanga okwetondera okusiba bye nakola. Era nkunyonyola okubeera nkugambe nti kyakwagala okukamala. Katuyagala nziremu ngwe mu mukwano naawe. Nkikole ntya nga mu mutima gwange sirekera awo nga kwagala. Kubanga amaziba gayi nkyakwagala. Bakuzaako ke mabega. Yeah. I got you some. Nyina kye nakuleeteddeyoko. It's not much. Kayino balinayo ka prom party. Didn't want you to have to worry about a dry spring anymore. Namukadde. She'll need one of these. Ajja kwetaaga kakose katwali. Doc, no one's ever treated me like you have. Taka kunsi akateri yali ampisiza nga bompisa. Totandika leka gwe tekako ettaayi. Yaga kunkaabya. Omutaawo mukulu bansitange ng'agiwa amajiga. Kaakati balina osooka okwekubyayo ebifaananyi. Oli ayitibwa Bobby Cole ng'ogasyeko ne mukazi we eyali olubuto. Kakazinike. Lwaki tomwenyaako bakifaananyi naawe va mu by'okumwenya? Takabeera munyiivu kyabina. Bakwatikuba gye bayigira eggaali basobole okwolekera ku pate ey'essomero.
Loli yaza amaaso gyali. Afande! Aya! Tutaonana baadaye. Ndi kale. Nakwate kubo nayingira. Ne Bobby nayingira. Kikerewo gani n'esimbule batwale. Namukadde akwate kuba afuka cyayi mu kikopo kye bamuwadde. Laba omusiru yerabidde akantu ke. Aba afuluma. Kumbe Teddy. Mune wa Tommy. Ajje. Ye. Wamanyira ulisebo n'otukanga kanga okangani. Kimye mutabani wange osinika manyo otukanga kanga otutiisa tiisa okuba byasye. No. Nenda. Togwa. Togwa. Njagala lisi kino kirabe. Lengera. Bakwateko omukyatu mbimera bye. Ne basooka bayisaamu emmotoka. Netandika okugenda maaso n'obisa abala. Mugambye twagala kino kyekkaanya okirabe. Basaabala ebimera bye byodda. Wama. Leeta. Ne baleeta emmotoka. Namukadde awuli obusungu musajja wattu. Njaga wekkaanya. Kati bano bali mu motoka. Banaye neerabiddeyo kali akantu kamuli nkeerabidde. Balina okyusisa wano kikerewo gani. Bagenda okudda. Unagenda okuzza amaaso okwekkaanya wake wataaka. Nga musaatu namukadde bamusekudde ali ku ttaka. Vaayo. Abadde kitaaka. Taaka. Yita mwendemu. Bobby, you go help. Leka. Tulabe. Kye kikutuusyeko taaka. Ayi kirabika omuti gunkoonye. Nga ye bwe yamunga ku nninga yakamusikana muno yamanya bumanya. Kitaawe yabadde wano. Bw'atuuka munda n'asooka afuna emmundu. N'afuna n'ebyasi. Bobby yamugamba Dawson. Dawson ki kyogenda okukola? Yogera nange. Lete mundu. Fuluma emotoka Bobby. Togenda tokikola. Fuluma emotoka Bobby. Bobby fuluma emotoka. Koneda tagenda kola kino. Bobby agamba takikola. Bobby fuluma emotoka. Dawson. Bobby. Kazi watu yakanda kuita Bobby. Dawson kakana. Bobby yayagala kukakanya wabula Dawson agamba kyo kisusse. Sika kitanga. Wabula tagenda kulinya ku bantu bwati. Yajja. Nabagambye ajja kujja. Stay there. Gwe yimirira awo tojja. Bano kansooka embeesalireko nze kennyini. You know the person pointed that rifle at me? He had an accident. Omanyi omuntu yasooka okunsongamu emmundu yafuna accident. No bote bafaayo. Look at him. Look at you, y'all dressed to kill. Laba wena sebo yambadde onakaanekanye. What are you gonna do? You gonna... Kiki ogenda okukola? Ogenda sekula ebyasinga bano we bali. Just you. Ngenda sekula gwe. What you gonna do it then? Ogenda kukola kikati. Down the gun, Dawson. Teeka wansi emundu Dawson. Bobby amulemeddeko. Bobby, I know this one. Bobby ono mumanyi. I ain't no killer. Nze omutemu mba nsobola omulaba nti ono mutemu ono si mutemu. Not a killer, son. Kati gwe toli mutemu mutabani. Bino syagalo byesibe muleeta. Osegeera. Mujjako Serwatula. Tosobola. Kuba engumi. Gweddawo wansi. Get up! Situka. Muzeeyi situka. Kitaawe. Get up! Situka bakuwana obusajja gasiya. Kuba bateesobola. Ngenda situka boy. Ne batoka bambalagana. Tereera. Kuba ennyondo. Gwe tereera naawe. Ng'omukadde osekula. Taata situka. Baleke beemale goga. Taata weewe. Bakuba muzeeyi ennyondo. Tokwata leka. Nasooka mugwa malaka. Kankutuge kasajja kove ku nsi. Kwegamba ensi emanyi nti ofudde ku mbaavu. Bobby yamukwata namuga tota. Gasiya. Kumbe Dawson vaayo. Muzeeyi akwata Serwatula. Yajja agimugyeko. Ne basooka bagirwanira. Weewe. Banagwa ku ttaka. Va ku mundu. Va ku mundu. Yakuba ekyasi. Kumbe ekyasi kyakwata Bobby. N'ayitawo n'agwa ettale. Bobby. Katonda watu Bobby. Yakanda muyita Bobby. Bobby babidde tofa. Bobby nkwegaide ngenda kusaba otule bunayi tofa. Nkwegaide tofa Bobby tofa. Nkwegaide tofa Bobby. Bobby bambi tofa.
ekyasi kikutte Bobby n'afiirawo. Namukadde agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati. Katonda wattu. Musajja wattu. Namukadde yajja amukyalire. Mukomera. Agamba nti olwalubadde lugenda kuba lunaku lusufu maamu. Ku nsi ya Katonda Bobby yabadde famire gye mbadde nina gyokka. Nkugambye ntunuulira mutabani. Disitulikirato tayagala gwe. Disitulikirato ayagala kitaawo. Singa obayamba bagenda kukutaasa. Anti oba osanga nange ngwana okubeera mukomera. Tetugaanyi kali wagenze n'emmundu ng'erimu ebyasi. Bajja kusibayo ebbanga eriwera. Wabula yamugamba nti waliwo ensonga lwaki oli wano olina obulamu obw'okulwanirira. N'amugamba nti kyolina okugezaako okulowooza kobe ng'olowooza ki tolinga kitaawo. Tolinga bali abalala baganda bo. Gw'oli mutabani musufu. Ate ng'ekyo nkigamba lwa nsonga wafuuka mutabani wange. Owulira kyeggamba? Anti nkiwulira munnange. Yes, wafuuka bali toddamu balowoozaako ng'abaganda bo. Toddamu kulowoozaako oli nga kitaawo. Kitwale nti kati oli mutabani wange. Yabaliramu ku biki ebikolebwa. Drug Enforcement Agency ne bakyalako ne babeetika paka wansi. Babanywa. Bwe batunga amaze obanywa balina obayise batwale. Ku police then ebisigalire bijja kubeera mu kooti. Mu kooti yalina okuba omujulizi. Baamubuuza abantu abo b'oyogeddeko we bali mu kooti olwaleero. Osobola obbasongamu nti ye. Osobola okugezaako okusonga mu Thomas kitaawe nti anti yooyaawo. Bonna yabawaayo wabula naye yalina osavingayo ku sometime lwa nsonga yakwata ekkubo n'abalumba mu premises yaabwe ng'agenze n'emmundu eyalimu ebyasi. Nakya yajja amusiika ne mukomera. Ogamba ki mukwano? Nakuleetedde ku bitabo ng'ogasseko n'ebitula by'osobola okukwasaganya. Nti kaale. Bw'oba olina kiwetaaga ekyawe osobola okumbulira n'embireetanga. Togenda kudda. Ki kyotegeeza? Bagenda kusiba emyaka 8. Kati basegeeza ati emyaka ng'ena just peroolo. Sisobola kukkiriza ojjenga. Toteekeddwa kunsalirawo. Singa gwe gubadde omulundi gw'osembayo okunnaba wandiŋŋambye eki? Bambi tongoba. Kubanga nze nandigambye nti weebale. Nkwegayidde tongoba. Nandigambye nti nkuyagala. Nkwegayidde Dawson tongoba. Dawson. Nkwegayidde bambi tongoba. Nkwegayidde tongoba. I love you. Nakwate kuwo. Nassaako ekikomo. Nkwegayidde Dawson. Akagambye sigenda kwetaaga obe ng'ojja wano buli lunaku. Bagenda musiba emyaka 4 okusinzirayo ku musango gwe. Myaka 8. Nakagamba kati Jesse kwegamba ku peroro nyinza n'ofulumira mu myaka 4. Ni myaka 4 gwe nga buli kaseera ojja wano. Ekyo sijja kyagala. Kagamba tufudde. Lodi ki kyayagala okunkola? Kati ko kaagaana. Era olunaku lwatukola okukyala kakazi katu ne kajja. Yakimanya singa kabeera bwe kati nga kajja buli lunaku tekijja kuba kirungi. N'omulamu bwako tebujja kubeera oke. Nate era kajja. Collier. Bamuyita. N'akwate ku najje bali. Onoosonyiwa. Wabula tagenda kulaba aganye. Ganye omulaba. Kale. Nekakwate kubo ne katambula ne kagenda.
bamugambanga ye n'agaana okugendayo. Ennaku ssebo zeetoolola ne kajja ne kasisiika Nataaka. Lwaki agaana omulaba? Lwaki annemesa? Era akomyewo nateera kuwona era akomyewo munnange. Ye teyagaana yajjanga buli lunaku lw'alina okukyala. Okimanyi nti nakyala buli lunaku okumala omwezi nezijjanga buli wiiki okumala omwaka mulamba. Simanyi bagambanga nti najja. Okimanyi nti natuuka n'ekira n'enfumbirwa Franka naye nensigala nga nzija mu kkomera okujjanga nga njagala kulaba. Simanyi bakugambanga nti najja. Kati lwaki tewajja kundaba? Kimanyi kyo tekikola makulu kuona era ddala mbutufu tekikola makulu. Wuliriza. Nali njagala lisobeko kye weekolera. Nali njagala kutaasa oleme kubeera nange. Tulina kye wantaasa wampa bulumi. Yagamba ku nsi ya Katonda nkunenya okuba nga wali olowooza nti onkolera ekisinga era gwe omanye ekisinga gyendi ng'ekisinga gyendi wali ggwe. Nali njagala ogezeeko okubeera n'obulamu obw'enjawulo obeeko bingi by'okola ko nali njagala bikola naawe. Yesu Kristo Dawson. Ne gwe tokitegeera. Bwe nazaala omwana wange asooka nali njagala kugamba. Ate bwe nafiirwa omuwala wange nali njagala obeewo onnyweze. Gwe tomanyi ngeri gye nali nkwagala. Nali nkwagala nali nkaaba buli lunaku. Natuuka ekisya ne mpulira nga nkukyayi ne mu mutima gwange kubanga ne bwe kyandiba kinyali nnondawo ggwe. Nkimanyi nakulumya. Olaba ekisinga okwasa ennaku ne buli kati nkyakwagala tekisobola kunvaamu. Kino kamugambye ne bwe nafumbirwa Franka nasigala nzija mu kkomeranga ne mulima nti ngeze kukyala wa maama wange wabula najjanga mu kkomera kulaba ggwe. Nera siru n'ogaana okuvaayo okujja okundaba. Lwaki? Yamugamba ojjukira olunaku lwe twasembayo okubeera wano ne ndyoka nteekako rediyo. Nakimanya nti waliwo akayimba akasobola ogezaako kuba nkadifayininga relationship yaffe era akayimba ne kajja. Omanyi nateranga okuwulira bwentyo buli kimu kyonna. Kwegamba nga nnyina obwesigwa bw'amaanyi mu bulamu nti bijja ttambula bulungi. Ne bwe byatuuka kasi sikyawulira bwentyo. Kiki? Waliwo kyemala njagala kansooka enzije. Ate olagawa? Yakwata ekkubo gy'asisiika n'emmotoka gy'eri. Yatuuka n'agikuba serefu. N'ayitawo n'assaamu akatambi. Akayimba yakayida. Katonda wange. Akayimba akayida. Ekidirira dansi. Anymore, I don't like to leave things to chance. Young one. Kaina we katusire kamugambire ekyewunyisa nkyakwagala. Eva kikale wanyiza byonna bulabula n'ebisigadde. Ne mutima gwange nkyakwagala. Kibula mbufumbo gye kali naye si kasanyufu. Lwasonga omutima gwako teguli contented. Omutima gwa nakyala awulira gwina kyegubulamu nga kyegubulamu kiri kimu kyokka roodi ono. Era bwe kabeera naye buli kimu kyonna kawulira nga kiweddeyo tekakyalina kikeetaaga kirala. Obulamu bwako bwonna butangaavu kati kawulira nga kawewuse tekakyalina kikeetisse kizito. Bwe busungu bwe kaalina bambi yakanyweza ne batandika okugenda maaso n'okubojja enguliko. Kyova olaba kiba kirungi alisi ne mumanya ki ekimakinga relationship yammwe nga ne bwoba otambudde wano okiwulira omanya nti munnange akayimba ako by that time nali nkwana maama gundi. Ekyaddirira ssaawa ya mangweno. Katonda watu bano bawomeddwa bituko si ya Katonda.
yakasaawo katereza niba naye tekamanyi lwaki kamwagala naye nga kamwagala okukamala. Ebbanga ssebo libadde lyetudde lya myaka 21 gyebulaba bagamba ku nsi ya Katonda abakazi tebakyawa. Omukazi waaba akwagadde kizibu okukyawa. Yamugamba waliwo ekintu kimu kyengenda okusaba ky'oba onkolera. Ngenda kusaba liso ogezeko okwesonyiwa mu mutima. Oli musaa musufu, oli musaa mulungi Dawson. Ekyo kikkirize mutima gwo bambi. Kubanga akimanyi ayinza okuba agenda mu maaso n'okwenenya kussako ebyo byatuka mu masekati gaabwe. Ku makya essaati eyo kunyumira sigenda kulimba. Yamusimba akakopo ka caayi. Kaino bayitawo nga bwe bateranga okikola mu biseera biri ebikadde nga bakyali bavubuka. Baatuukira ku kibaayu. Mazzi ganyogogo kamala. Baabo yamusaba akwate ku basembere waali. Wabula kya buli wabya ne road kwegamba beera mu ssanyu eriteekanika. Awulira nga buli kimu kyonna kiri complete ku side ye. Kyava akwate ku n'amugamba yeebake ku mazzi. Mutuufu keebaka ne kakakana. Ngekayabira ensi yonna kagina mu ttaano zaako. Kassa kabira ne Dawson Cole. Nenga ne road yali akaagala okukamala bambi. Ye mukazi gwe yasooka okwagala mu mukwano. Ne we buli kati mu mutima gwe taddanga mufuna mukazi gwe ayagala nga nakyala. Ndi musanyufu. Amugamba ye ndi musanyufu. Wabula ennaku zino kafumbo. Ziba teziribuse essimu yavuga. Kayina ne family. Nonsonyiwako no kiryoke. Mutabani we yakubye. Hi, Jared. Anti ogamba ki Jared? Yeah, I'm doing okay. Ndi fine sina buzibu. How are you? Goli otya? Are his parents going? Ebyemisomo bitambula bitya? I just don't want you to get in the car, you know. Saagala ogeze kuyingira mu motoka eyo. I know, but Mike... Lesinga amaze kwogera ne kitaawo nkimanyi Michael tasobola fuga motoka nga tali soba. I miss you too. Njaga bisimanyi nti kumisinga munnange. In a couple of days. Nja kusiikana munaku entono kamala. Rodi ng'ali ebbali asiikire yakawulira kwogera ku ssimu kwogera ne mutabani waako. Sorry. Kaafuna obulamu obulala. Nwe balimu buyinza okuba nga bukyali bwa kito. We can't do this. Yamugamba tetusobola genda maaso nakikola ng'oli mufumbo si we kiri. Ekyokuba nga twagalana. I know you, Amanda. Amanda nkumanyi. I know your heart. Manyi omutima gwo. You're the girl who came every day for a month. Gwe muwala yakwatanga ekkubo n'ojja buli lunaku okumala omwezi ku kkomera. N'ojja buli lunaku okumala wiiki eziwerako ddala okumala omwaka. And you have a son that you love very much. Yamugamba kati olina omwami olina n'omutabani gweyagala okukamala. Won't give up easy. Nkiwa tosobola gezaako powa bufumbo bwo. These past few days have been so... Ennaku zino tunezise mabega sigenda kuliba zibadde gwe gabaza ssanyu gye ndi. to talk to you. Naye To heal a little. ekinyambye nti nfunye omukisa okwogeramuko naawe. Ne tunyumirwa ne nsobola okujjanjaba ebisaago bye nnyina mu mutima. People spend their... Tuli ba mukisa. Abantu bamala obudde bwabwe ng'ayagala okuddamu ssekana omuntu gwe yali ayagadde mu bulamu bwe. N'atafuna mukisa ogwo. Naye ffe tugufunye. We're the lucky ones. Tukitwale nti ffe abo omukisa mu abo. Mukazi wattu yawulira ng'atintima. Kimanya Rodi ayagala muleka. Kaakyuka. Yasembera we kali. No matter what happens, Kakibe kye kinaaba kituuseewo. how grateful I am. Njagala okimanye nti ngenda kuba nsiima. Because at the end of it all, Kubanga ku nkomekero ya byonna I get to say I know what it's like to have loved someone. nafuna omukisa ogezaako okumanya ki bwe kiwulikiko okwagala omuntu mu mukwano. Love someone. Because I've loved you. Kibeera kisi okubanga oli mukwano n'omuntu kubanga nakwagala era nkwagala. Bwe bituuse kati nnyina okudda eka. Wabula simanyi engeri gye ngenda kusiibulago ge mazima. Kiruma. I'll always be here. Nja kubeerangawo nze. Nze nja kubangawo. Sina gye ndaga sijja oba ki.
yajja n'addamu n'amusimula kiisi maze omusimula kiisi najja akasiibule. I'm gonna trust in the stars. Laba kakati mu kaseera kano nakyakwate kuba okudda eka kuzaawo oluggi. Yasooka n'abayita abanayo enkomyewo eka talina gwe yakusigwe yasiika na ludda n'akwata kubo n'ajja ebbali ati nkomyewo munnange You just get back? wakadda. How was it? Bibadde bitya? Nice. Tebibadde bibi. Sad. How's your mom? Maama we ali atya ye? She missed us. Munaye yatumisinga ku Easter. It's a busy time of year. Aka kaseera kabeera ka mirimu okimanyi ko namugambye beera busy. Nyina ogenda maaso n'okwasaganya empapula kono of course kange n'enfumba ekyeggulu. Manye ebintu bya baawe kaseera abeera mirimu. Naye nga kirabika ova lwe baafiira omwana lwe takyalina kyayagala fokasingako kirala. Yadde bali n'asirikirira nakya mukazi wattu kwe kutuula pembeni. Abaali wano essimu mazima bagenda kulya essimu nevuga yagikwatirawo. Hello, Chad. Ati ogamba ki Chess? Nope. Brooksy already told me you shot. Siwali basoose ne bambulira. Lina ojiro lya kanzige. Mazima asituse ne ku mmere. What the hell are you doing? Takyalina budde tasobola kulya mmere mukazi we gy'amutegekedde. N'omukazi ne waba taliwo tasobola kubeerawo n'amessinga nti omukyala taliwo. Kwegamba mukazi wattu ali mu bulamu buno. Ate sigamba nti oba omukyala amufumbirwa amwaga naye kyatuka ekiseera ng'alina ofumbirwa oba osanga. Kati yali awo ali mu bulamu bw'atategeera tabwagala. Eddakiika entono n'essaawa entono n'ennaku entono z'afunye ng'ali ne Road Dawson Cole mu butuufu awulidde ng'obulamu bwe buli oke. Naye bw'akoma we n'abanga ali mu kkomera ly'obufumbo. About the past, about you. I got you together here. Road yakwata ekkubo n'agenda maaso n'okusoma. Regret. Osise ebbaluwa gye yali yamusimba. Love each other. N'amugamba nti munnange nafubye nga bwe nsobola ngezeeko kakasa nti mukwata ekkubo okudda wano. Mwejjukanye nga bwe mwali mwagalana. I don't know that. Yagamba simanyi oba munaakwata ekkubo ne mubeeramu embiriri. You'll miss her so much you'll... Wabula kyemanyi bw'onooba tosobodde kubeera naye ojja kufunamu embeera eyo ey'okubanga omumisinga okukamala. Purpose, no. Ojja natuuka okwebuuza badda mu butuufu olina omugaso. Ekyakyogerwa lwa nsonga yali akiiseemu mu kaseera ng'akyagala mukazi we ayitibwa Clara. Wait and it'll get clear to you. Yagamba ojja kulinda. You'll get on with your life. Olinde. Gifts will come into it. Paka. I was lost when Clara died. Yagamba ojja kulinda olinde mpaka nga kimaze okugezaako okutangala gy'oli. Ojja kulinda olinde ogende maaso n'obulamu bwo ng'ogasseko n'ebitone byonna ebinaakwata ekkubo okujja mu bulamu bwo. Yakimanyi lwa nsonga yakiyitamu ng'akyali ne Clara oba Clara we yafiira. Kakati yajja n'asiika n'akano kannakyala. Yali mukazi wa mukwano gwe. Mukwano gwe yafa ayitibwa Bobby. Amugamba naye obali tuteekeddwa nga kunsindikira nsimbi. Wamanya nti nze nsindika leka naawe. Kusi akatogooza omuntu kyayi yali asobola okusindikira sente ezo zonna. Ana kimanya senga njo mpandikako amannya gange. Kyeke wali tojja sobola gikashinga. Fembe twamugamba ave mu motoka. Ati waliwo ekigenda maaso n'otambulira mu mutwe gwange. Era nga bikaseera mba nkirowoozaako enfunda eziwera. Ntunuulira. Njagala ontunuulire. Dawson si gwe watta Bobby. Bali be baamutta. Osegeera. Kati ne Aaron wuyo baamukwatako kikyotegeeza. Ted ne Abby baakwatanga ekkubo ne bajja ng'akyali muto. Ne bamuzamba bintu by'okunyumirwa. Bakazi myenge n'ebisigadde. Baabo. Kati ogamba akyabeera nabo. Ati akaseera konna kati. Yali tafunanga buzibu paka kitaawe yamwetikka n'amutwala ewuwe.
Running errands for them. ne batandika omukozesa emirimu gyabwe ogimanyi gy'okubatambulizanga emaali ng'ogasseko nebyo oyo omwana si wa ttabbu mazima muntu mulamu alinga kitaawe He's like his dad. mwana alinga kitaawe naye kati mubutuufu bamuteeka mu mbeera embi Doesn't know it. lodi yakwata ekkubo n'ayitira kubanga abamanyi Doing here? kola ki wano eno aroni yajja I want you to come with me. njagala tugende ffenna ggwe Why the hell would I be? lwaki mba ngenda naawe ziba teziri busa kitaawe yajja They told me you were here. What a bangambye nti wazze mu katundu birthday. kati si ekikulese wange kubanga sima gyali waagange He lives here now. ono abeera wano kati Family. wakika This is no family. wano tewaliwo kika Never was. tewabangawoko kika Maybe. oba osanga ku saidi yo The blood counted for much, did gwe tewakerangako ku makya n'obala musaayi gw'olina nti musaayi gwa kika There was never an ounce of love in this house. ku nsi ya katonda muno temwalingamu wadde ettondo bwe riti eryalaavu You're a weak piece of shit. naye okimanyi nti oli munafu mu ndowooza mwana gwe You always will be. kubeera amabega ojja kubeeranga munafu You were my father and you treated me like an animal. gwe kitange wampisanga ensolo But you didn't appreciate a goddamn. tiwasima wadde ettondo ly'ekintu kye nakkolera Give me. wampaaki Please. gino enkovu ze maasiima You are weak. oli musajja munafu And you're not worth it. ate tokigwana ekyokuyitibwa kitange And I'm not going to let you run. era sigenda kukkiriza odde ku bulamu bw'omwana omulala utandika obusiraanya If you'll go. wamma bw'oba osobola okgenda nange tugenda Because you're just a scared old man. nze ekimanyi tiwali kyogenda kukola nga ntutta omwana olwansonga oli mukyana mukadde atiitiira olimu empisi Don't get in my way. aye si kiwa nti osobola okukkiriza okudda mu kkomera saagala onneekiike All right, then. amajja ntugende mugabe ssebo olimu empisi olina mukadde alimu empisi tiitiira n'akwata ekkubo n'ajjayo aroni Amanda! Yes. I didn't know you were there. mbadde simanyi nti oli wano eno Glove? Can I talk to you? nsobola okwogeramuko naawe Jesus, Frank. yesu kristo franka What do you want to talk about? kiki oyagala twogeremu Us. njagala twogere ku nze Come on, Amanda, I'm 20 minutes. leka naawe amanda nina eddakiika 2 olwedde ndi kikerezi kyokka atowegala bya bwabufumbo About what? njagala twogere For a long time, I have lied. yamugamba nti akaseera kano konna mbadde nkulimba Okay. aha I saw someone. bwe nabadde erinina gwe nalabye Someone I fell in love with. muntu gwe nayagalako mu biseera ebikadde What, you mean the... otegeeza kali akavubuka dosonikolo Yeah? aha I'm still in love. era nkyali mu mukwano naye gasiyawo tomalira budde Oh, I was going to see him. I didn't expect to, but I'm glad I did because it yagamba nti bwe nabadde nkwata kubogenda nabadde simusuubira nti anaabaayo sounded... naye nabadde musanyufu omusikane kubanga kyandeetedde okutegeera nti buno obulamu bwe ndimu nabula when I lost him, I lost who bwe I nabula bwe namufiirwa ne kwegamba nemba nga si kyali kye nali have lied to you and I nakulimba myself, and I tried to make it work. era ng'agamba nti abadde yeerimba akaseera kano konna mbadde nfubanga bwe nsobola tugezeko tereza ofumu naye tebugenda kukola Drinking, is that... kati oyagala ndekerawo okunywa omwenge kyekige What I want is Change your stop cup. sleepwalking. njagala tulekerawo ogezaako okubanga tutambula tusumagidde mu bulamu bwaffe buno Listen to yourself. wuliza by'oyogera olinga mutumbaavu nedda Look, this is my life, too. buno obulamu ssebo nange bwange tuteekeddwa kunsalirawo Yes, I do. of course nteekeddwa okusalirawo And I am done. era nga nkooye Pretending. ogezaako okwefuula nti ndi musanyufu mbufumbo bwe saagala ekyo nkigamba alaali Okay, good. kale kirungi bw'oba kyoyagala nze sigenda kwesibako nange kati okola ki Matter? kirimu amakulu avuga eno kyokka ate bwanywa mugamba kirina amakulu n'akwata ekkubo n'asimbula yeyongereyo lwali yakwata ekkubo n'ajja atuula erudda kwe kutandika okugenda maaso n'okuwandika engeri y'ebbankaluwa njaga weekanye nabagamba tuli kayitibwa best of me bakayise the best of me nakyanga ali ebbali yawulugumya essimu ku ssimu ya loodi ninga sirabikono ebyokukola alina bingi Amanda, nze amanda I was hoping maybe we could talk. badde nsoola nti oba osanga tuyinza okwogera A lot of things have changed. ebintu bingi munange ebikyuse And well, I just... kiri nti
I wanted to say I love you. Njagala kugamba nti mbutuufu nkuyagala. I do, Dawson. Amazima nga nti nkuyagala Dawson. And I always have. Era nga banga yona mbadde nkwagala. Call me if you have a moment. Bw'ono bw'olinamu akaseera nkubira. Njagala twogere. Ziba tezibusa abali wano essimu nevuga. Hello? Mukazi waffe bwedda agirinze. Yes, this is his mother. Yenze nnyina. Baamukubira essimu ne bamubulya ekyagituuseewo eri mutabani we. Yajja mu ddwaliro. Jya mutabani we abadde alina siyaawe bwe bazunga mu mmotoka. Naye nga siyaawe munyiwanguuli. Mrs. Reynolds? Mukyala Reynolds. How's my son? Mutabani wange ali atya? We went in, had a look around. He's stable for now. Twamututeyo ne tugezaako mufaako kati ali stable. Tree and he was thrown from the vehicle. Ki ekyatuusewo ko n'omunaye baakoonye omuti n'ayitamu mu mmotoka. Did serious damage to his heart. Okusinziira kiri nti afunye damage y'amaanyi ku mutima. Sorry. Kitaawe no lwajja alimu n'akatagala. What's happened? Bane munasonyiwa ki ekituusewo. My son. Kaakana sooka owulirize. It means one of the valves of his heart. Kibasitegeeza damage gye yafunye ezimu ku valves z'omutima zaafunye damage y'amaanyi ate tusobola gezaako zikolako lipeeya. He needs a transplant. Yeetaaga transplant, yeetaaga mutima mulala. Doctor, I've lost one. Dokita nze kulaba nafirwadde omwana. Sigenda kukkiriza nfira omwana waakulala. Kino mu kaseera kantwadde eri roodi. Yakwata ekkubo n'ayingira eggaali. Tukke bali n'asooka agikoleeza. Gikuba aluvansi. Bagambye omwana yeetaaga jasi mutima mulala. Tebasobola gezaako kukola lipeeya ku mutima okusinziira ku kisago ky'afunye. Twadde eri roodi. Gyasembera mpola mpola. Mu kaseera kano kennyini. Agenda okuzza amaaso kwekanya bw'ati. Waliwo ssebe yamuleetako ekimotoka. Najja nga amusindiikiriza, mutwaliriza. Oli bw'atuuka ebbali, n'asooka akiyisaawo, n'afuutuka n'ayitawo. Wali train egenda kuyita, oba egenda kusala. Abadde yeewuunya ani amuteekako ekimotoka bw'atyo. Ziba teziri busa abali wano essimu n'eddamu n'evuga. Kujja agikwate musajja wattu. Hi, it's me. Kali bwedda tanamanya nti kuliko voice. Hoping maybe we could. Waliwo yamusindikidde era kyali yamusindikidde eddoboozi. Things have changed. Yamukubiddeko emisana ng'essimu tagikwata tobwedda tanaba kwekkaanya. I wanted to say I love you. Bw'awuliriza ebigambo bino ziba teziri busa akyali ku ssimu awuliriza. Batumbaavu bajja ne bakoona emmotoka ye. Eri train esaana ne bamusindikiza bagamusuula mu train. Laba tagali. Musatu n'asooka alwana. N'alinnya ku buleeki. Wabula bamutwaliriza. Yafuna engeri gy'agirinnyamu. N'agizza emmanyi kano kasikula buleti. Ne basooka bakubayo ebyasi. Bawulya baagala mumaliriza ku mbaavu. Natwefulyako abaaka byatumanyi. Tegeera ggwe. Ayisooka weetoololera sayidi seeri nti butereevu. Najja agezeeko okwetoolola. Bagenda osekula ebyasi nga tali bona akalenga ennyondo. Woowe! Woggana ki? Olaleeta kubye esseyaawo ekyasi. Baakayondo ku mutwe. Wadde naye akyafuguma. Maliriza n'akwata oluto. Ziba teziri busa. Nakyo abali wano nga byamusobedde. Manye eby'emitima si byangu. Yalengera musawo kuyitawo nampapula. Kasabiramu simanyi transplant. Mulina kudda ku layini. Ate kyekituuseewo bamutwala mulongoosa. Mbu bafunye omutima. Bafunye omutima bagugjeewa. Nakyaki yasooka okwebuuza bafunye omutima bagugjeewa. Kati ate abo balina osooka okulinda oba agenda kudda engulu. Bamututteyo munda basobole omussaamu omutima. Musawo yakwata ekkubo n'avaayo. Yadda tabitegeera. Naye ate ng'aliko akamwenyo. Kibasitegeeza nti oba osanga ayiseemu bulungi. Zonna ssaala za Mukama. Badde baweddemu n'essuubi nga basuubira nti munnange lujja kuba lutalo ofuna omutima. N'ate ekyewuunyisa Mukama abayamba mu kaseerako kennyini mu budde obutali bwawala baafuna omutima. Awo sigala weebuuza baba bagugjewa mu nnambiro. Kati agenda osibula bw'ati amaaso okwekkanya nga Roodi atudde wano. Kyava muyita Dawson Call. Ate okola ki wano Dawson? Kumbe kibadde nga kirooto. Roodi kirabika abadde nga amulabikira mu kirooto. Ziba teziri busa n'awulira akonkona yakkirira wansi ajja alabe.
genda okuggulawo. Mom, I overslept. I gotta get back to... Anti maama nayo n'onsonyiwa ngenze ne nneeba ku tulo. Just spoke with Frank. Lindako njogedde ne Frank. You'll come with me, right? Jared will want to see you. Jangu Gerald yagala kulaba. Amanda soko linda nga tonna bagenda. Kakano yatandika kugenda maaso n'omunyumiza okusaako ebyo byali bituuseewo. Rodi yali ku ssimu ng'ayita sherifu. Muna abatumbaavu ade baagala mumanyira. Kumbe kitaawe yali ayimidde eri ebusukka. Kyava amuyita n'amusongamu serubwatula. Yamukuba ekyasi mu kifuba. Ekyasi kyamukuba ekyamuggyirawo ddala obulamu bwe. Rodi yafudde baamusse. Katonda wattu. Nakyaba kimugamba naye kyali kizibu kukkiriza. Kubanga yali yakabeerako naye eddakiika ntono. Era ng'essaawa gino ategeka ku divorcinga musaago ayina. Asobola okugenda osisinkana Rodi babeere bonna mu mukwano. Kyokka ate maama amawulire galeese okuva ku kyalo. Rodi bamusekudde ekyasi ne bamutta. Era bwe yabadde wansi nga musaato obulamu bwe bugenda. Ekifaananyi kye yazze mufuna ekyanna kyanga mukulu. Mukasiya we yaddamu omulabira. Ng'ajja gy'ali era bw'atyo. N'alyoka azikira oluvannyuma. Kyekintu kyokka ekyambadde ku birowoozo. Nakyala. Laba, mukazi waffe yagamba tekisoboka. Tekisoboka. Tekisoboka kubanga Rodi afudde. Mukazi waffe yagakaaba awo mpola. Katonda wattu. Yagamba kimu Katonda wattu. Mu butuufu omusajja gwabadde yakalaba ne bafuna n'akaseera akanyumu. Muto yakwata ekkubo n'avaayo mu famire y'abali. Jaseka n'atandika okubeera ne nnyina. Bali baakwata ekkubo nga bamaze okuzika ne bavaawo. Yasooka n'abiroozaamu n'agamba oba osanga singa nabadde naye. Oba osanga singa nasigadde ne sigenda ne sivaayo. Bino tebyandibaddewo. Tukyagenda maaso nga bagamba wamaze okuyita omwaka mulambirira. Yes, of course. Hold, please. Mukazi waffe yakola yaddayo n'atandika osoma n'asomera ddala ekintu kye yali ayagala ky'okubeera looya. Ng'agezaako taasa abaana abato okuva mu mbeera ezimu endala. Yagamba nti omusango guno engeri gye waŋŋambye nguyitemu. Nalowoozezaamu nti oba osanga singa tuddayo ku myaka giri emikadde dusobola okugezaako mumanya amateeka ga UN n'ebisigadde byonna. Wali wano essimu nevuga. Lindako. Ki? Mutabani wange akubye. Ngamba ki mutabani? Buli kimu kiri okay? Why wouldn't it? Lwaki biba tebiri okay? Is your third phone? Anti guno omulundi gwakusatu ng'onkubira essimu mu nnaku bbiri. Ekyo kiri ku likodi. No, I'm actually calling because there's something that Yamugamba nti kubira essimu lwa nsonga lwo kyembadde njagala okuyitiramu. told me that if I waited here, Jjukira omusawo bwe yangamba singa nindamu omwaka nga gwetoolodde nsobola okuddayo ne mbabuuza ani yampa omutima. Wakikoze? I did go ahead with it. Of course sinagenze maaso nakyo. And I got the information Era yesterday. nenfuna information olunaku lwajjo bambulidde ani mutima gwali gwani soko lindeko ndabe. Yeah, it says he was 39 years old. Bagamba nti gayi yalina emyaka 39. He's actually from St. Olivia's. Yali ava mu St. Olivia gy'obeera maama gye wali ova. Dawson Cole. Yali ayitibwa Dawson Cole. Mutima gwali gwa Dawson Cole. Yebuuja. Mutima gwatasa mutabani we. Gwali gwa Rodi gwe yali ayagala mu mukwano. Maama woli wali omumanyi? Yagamba wendi ku ssimu. Kati wali omumanyi Rodi? Yes, nali mumanyi. Dawson nali mumanyi. Great, so kirungi. home for spring break maybe. Then bwe naaba nvuddeyo nga nkomyewo mu spring break ojja kumbulira ebikwatagana ku oyo. I would love that. Of course nja kyagala okigamba. I meet this girl for Waliwo omwala ono gwe nasikanya asoma mu kirasi yange. Yagala genda mulaba. Naye mutuufu eno nyumirwa. Bye. Katonda wattu. Aliso sira wekyamussa. Alisa alina ekitundu kye yasigaza ku Rodi mulamu we. Bosi we yamubuuza olyoke kono ndyoke. Ndyoke. Kirungi bw'oba olyoke. Ngenda kusaba ndowooza tukitako. Yawulira essanyu. Alisi waliwo akatundu kasigaza. Oba alina ekitundu kye yasigaza.
kyalo lye obulamu bwe. Dear Amanda, Anti munaye Amanda, when I was young, bwe nali omuto I shaped the thing. naye engeri gye nalabangamu ebintu mu ngeri endala nga nnoonya ensonga engeri gye byakulamu. So much of what happened to me, though, felt like Kugamba nga mbeerawo ne ndowooza nti oba osanga I guess I lost faith in all of that. ekintu ekirituukawo bajje ndi oba kindi kitwala nga kabenje, oba osanga eyo enzikiriza nagijjawo. Began to wonder if there wasn't some purpose to my life. Agamba nti bwe yasimattuka Maybe I was on a death okufa kwe yayitamu ng'agudde mu mazzi, Even if I- yatuuka essira n'abeerawo nga yonyo obadde mu butuufu alina omugaso ku nsi. again. Oba osanga sinaba tegeera butegeezi naye nga ntambulira ku kkubo lyetwandiyise ery'entuuko. I did to give us that. Yalekawo ebbankaluwa. Commitments. I understand. Yagamba nkimanyi olina commitments, oli mukazi mufumbo, I can only kitegeera. more for that. Naye ng'agamba akaseera ke yafunamu naye See you again someday. kanyuma, And if I don't, era ng'agamba senga know that these bwali bwafunye omukisa n'addamu omulaba nateera bw'anaaba tazeemu mulaba. I love who I am when I'm with you, Amanda. Kiyali ayagala ageze kumutegeeza nti amazima gali nti neeyagala mu mutima era neeyagala ki kyembeera nga ndinaawo Amanda. Just of me. Bye yawandiika Forever. Dawson. era nga yawandiika akomekereza agamba nti yali mwagala bbanga lyonna. Ye nga Dawson nakye yakwatikubo n'akomawo eno yali yakamala osimba ebimuli bino nga bizzemu okumulisa nateera. Mukazi watu n'abiyitamu mpolampola kwe kujja afune wasobola otuulira. Nabagamba Fije Junior nga bulijjo ko bisigali yazaffe bulambalamba era nga nabagamba mbwesikana ba agency baffe ab'enjawulo ku Racking Sports Bet Uganda Limited abassamu na Beauty Products, HM Electronics, Quality Games, Light Masters mu Kiyembe, Jude Color Solutions. Mpozi ng'okasieko basalima Habuli Search Center. Nagamba kanza tukozesa asante ngenda sya mukama bankumire mweraba nalaba kaddamu sigala ng'otudde. We dance in the headlights.